Kinza yagenda kuwangansi. Ate kiriba mbi. Nate siira fujjo. No. You know, once you eat crazy good. Oyine fujjo eddungi. Nti si okubeera olooba nti buli omu gwe mmanyi. Otunyumye emboozi. Kati n'akantu ke nalabye kabakoze ka Idento nga bagulawo new branch. Noga bano nga tubona nga mwakisusiza nina bidafadde yennyini gwe mmanyi oyo. Bakisusiza. We are ready when you're ready. Okay. Welcome. Baja ganzenze kanza. Smart friends. Baja ganzenze kasa zekona wesalako. Nsaleko mkwano. Ate lwaki sisalako. Ffe tuzala tutobeka. Ile gwanga lyaffe. Otegedde. Tuzala tutobeka. Abola n'abalenzi. Nefadde z'olunaku lwe nasooka okuzaala omwana omulenzi. Oyinza ogamba dde nzaala ntobeka. Oyogera ekyalo kyonna. Ze Ruth Kalibbala bwanika azaala atobeka. Nga nina omulenzi ogwo mu bawala bataano. Nakyo wakyongerezanga ne bagamba abazaala batobeka okusooka muwala nozaawo omulenzi muwala mulenzi naye ngamba ekikulu okutobeka kyeki ekikulu kasamala najja thank you mulimu abawala mulimu abalenzi nzaala ntobeka wali oludde ng'omulinda kale si kumulinda pase but naye njagalako experience eyo eyokuba nti olinamu ne ku mulenzi nambeera mu bakwano baye nga banyumya bananga abaana abalenzi banange baasa abaana abalenzi balumya omutwe no saakirinako nga sikirinako actually nali sijagala nali sikyagala that may sound a bit heavy but nze ekyomwana omulenzi era nga mama wange ngamba katogenda kuddamu kuzaala gamba ne wenda bawakuzaala kati nalampa option nanga Farida girl or boy mugamba girl immediately nga simanyi nali saagala mwana mulenzi anti ayagala kakaalukana mama agenda nga mwana wange kale muzaala omumpe n'atuuka omwagala namukuddiza naye kati gwe abaana babiri bokka abawala kati bwe nategeera nti mulenzi nasanyuka naye nga nsanyukira muli kimugunyu naye nga bakirabeera kitya kati wafutanga like 3, 4, 5 months maze omuzaala nankubira essimu nagamba omulenzi wange mama mukimya bukimya oba gwona amuleeta nga nja muleeta naye olabangako okitegeera oyo misita nga tukwatagane nga bwannasubwa dda aye nekikumalayo kyafaana mama kibalako kimu kyokka kubeera kikazi kubeera kiddugavu kyokka banaye kikazi sajja kikyakumalayo kinga ekyali muligi nga kikopinga I don't see how he looks like me but most people tell me dokita yakumalayo mukwate muteeke mu fadde olabe bwafana bwotulaye kafaananyi omusiigeko kakiwe thank you akafaananyi kali bwotulaye ng'oli kito mama kutuliza ku mukeeka ye makutumu sifudde naye kati abaana ababiri abawala omulenzi era of course wali tosobola kufaayo but me I had 5 girls I had 5 fadde gwe kitegeeza ekyo naye ng'emirembe waleka ebintu ewobisanga naye omwana omulenzi yabiyingiramu nina mukwano gwange yalina bana abawala aga nabimala nakkiriza Katonda kiyampa mbaagala nnyo abaana bange twagezaako kyagaana la waafuna olubuto nga teyeetegese bagamba baki baayagala nako okulujja si nti oba bayinza okuba muwala twali tumaze tugadde nga tali ready banaye nga kibboola n'essanya liri wali nkugambye kigenda kukola susu mu bintu tekijja katusaye tekijja Welcome to yet another edition of Share with RKB. Oh my God, I don't know what to say because today with me is Nakafari. Yalina kuba Nalongo. Naye obumu yamuteekawa. Nja kumala mbe. Amina. Ekyo tukitwala mu linnya lya Yesu. Baliko nga bwomanyi bannayuganda etulina akajanja. Bamanja ata mwana adda ku mulenzi. Tobulenzi bamuzaala omu. Okitegedde? Naye kituufu. I also have to. Si kituufu. Ojja kikola mukwano. Otherwise kigenda kusiba enviiri kimakutu. Kigenda kwesiga lipstick. Kigenda kweyisanga bawala. Nganda basibye aliko. Ajja. You wait and see. Watch the space. Naye nga bali be banamuganya bo bennyini bampooningirawo. Mami, we are not going to raise this boy. Manyi bamunzijako. Wagu. We are not going to raise this boy as a crybaby. He has to be the gentleman he is. We love him so much. We know you love him so much.
but he's not going to be a crybaby. Otegedde. Ndoza mutegedde show gye eraga. Kubanga kakati bwe nkola ne intro zero zimbuze. Ono omukyala maama munnamawulire. Omukyala kwegamba atadde ettaffaali ku bakyala. Bwe njogera Farida Nakazi we bulimu okitegeera. Ye mukyala omu yatandikawo style eyiye okusoma amawulire. Buli omu n'afalling in love with the way she used to present amawulire. Tinaabasinga bonna abatandika okufuluma ebiseera ebyo batandika okwagala okwogeranga Farida. Okwagala okwogeranga nate nga original yeye nga ayogeranga bw'omuwulira. Talekana tagoba nansi yebiba bibye biba nakyo. Era kino bakyogerako lekyo musesa tagana kuseka nti olwokuba bamutegesa alinga omugolole. Kino kikola nga bwakiwulira. She is my friend. Era nga Farida nkwebaza bambi webale kuba muntu w'abantu. Webale kupushinga kintu kino. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Tolinga nze kyalo yannema. Wajibiwe abantu n'ogibaweereza. Nali siri nagityamu. How? Nalabanga buli omu gy'addukidde. Kalabeeza nina problem. Sagala kubeera where everybody is. Ekintu buli omu gy'addukidde. But nagala kansooke ngiposing. Era season gye mbaddemu ebadde ya posing. Nagala kansooke ngiposing. Nali nagiwa baana. Ate nabo nga nze nina obbakwasa ebifaananyi. Naye ng'abakwata ebifaananyi ate ye munafu nnyo okusinga. Lega kasachya no teri gyeraga. Yiyo. Wasirawe losulayo akantu nga tekakola nnyo na too much sense. Nga kasajja. But the bit about it, nti ejja talinaako nnyo pressure yawo nti you have to editing. Tekuteka ku pressure. Tomorrow by 11 a.m. the video must be there. Oba ogitaddeyo ku ssaawa 9. N'obongera endala after 2 weeks. Oba traffic yakutte ng'okubira guest wo ngenda keerewamukko. So sibiri bannange gy'oli otya. Munange gye ndi mukyala. Fadde wansuulira ekintu olina engeri wankasuka bwe kuvu. Ruth mwasize mutya tewanyumirwa. Nanyumirwa stories naye ate oluusi zandraininganga ng'oluusi ovaawo n'ebizibu by'abantu nga biri kuli ku bwongo ekitegeera. Nze bye byanzirusa. N'otuuka waka ng'otowooza ku muntu gw'ova okukyala ebintu byakunnyonnyodde n'owulira nga kugamba nga wena oli drained nkwana naye ensi eyina ebizibu. People out there balina ebizibu. Kati byonna bikwata obiteeke ku mutwe gwo oddeyo eka lumu ojja kwesanga obaluse. Okitegedde? But how did you even handle ebbanga lyonna lyewakulira mwasuze mutya? Sijja kulima nti mmanyi. Naye nze ndi nalowoozanga nti ndi strong. And indeed I was. I tried. Yeah, you did. You did so well. I tried to be strong. Naye lumu either nakikola for long oba natuuka nga nkavarinze ebintu bingi even ebitali bya mwase mutya. So many things that happened to us. Natujjukira toyina kulaga nsize kyajja abantu okutegeera kyempitamu. Kati bingi binakwe ebyange ebya family ebyange ebyaba bya mukyalo oba bya show ku mulimu whatever. Kati ndowooza emyaka 2 egyasembayo nga nkyali ku TV ndowooza nagenda ntendewalirwa naye era nga siina gwe ŋŋamba naye nga nze bode njiwulira nga nga n'obwongo mbuwulira nga bwerabira kukoowa nga ngenda n'enzukuka eŋŋamba ye singa mbadde nsobola leero sandigenza naye ng'ate olina okugenda okitegeera. Kati mpolampola nengenda kati ebiseera mu bbanga eri abantu abambuliranga stories eziri sad zinanga engeri gye zammenyanga ku mpewo naye nga I try so much not to show it. Kati omukyala ali omu eyajjayo my emotions story eyo njijjukira bulungi nnyo kwolwo nabaluka ne ku TV nekaba but people didn't notice. Oh, wow. Nasirika bwenti naye mukama nnyamba ngenda okulaba ku screen nga baadde baplayinga bifaananyi bye many people they didn't see. Yes, kati nengamba producer cards ensooka nensirika bwenti nga leero kankaabe mama mwemire mukaba gwe ne guest guest naye ndooza yakaaba sakaba nnyo nnyo naye at least the tears flew nengamba that is when my producer knew now kati ndabika nina byempitamu era bwe namala ne mugamba I think I'm tired bwe twamala ne mugamba I think I'm tired naye omukyala oyo forgotten her name naye bw'omujjukira omukyala gwe baatemako amagulu yafuna akabenje bambi wali ku Kira Road police station eyo bus eyajja n'etomera emmotoka ezagiri mu maaso vidiyo yatambula nnyo ku mutimbagano. She was one of the victims. Yavaawo ng'amagulu. Waki story ka yakukabya ate nga wadde ofunanga stories ezalinga ezisingako kati yajjira mu time those I was vulnerable kati ate n'anyumya
story omanyi nze nfiringa nnyo stories z'abantu nenjulia I put myself in their shoes nnyo kati anyumya atuuka ku stage where abamugambye amagulu bagenda gati ne kwokubiri bagenda kutema bazooka ne batema okusooka n'okwokubiri nga bagenda kutema kati ne bamuleetako kuba abaana baayiti bamulabanga from the day she left home that day agwewaka nga agenda kusinkana banne I think they had a group nga polo bagenda kuwa testimonies nga ngambye alina bye yali asabira bingi nga mukama akimuwadde kati nga they have to meet as a group awe nayo obujulizi teyatuuka teyatuuka emmotoka nebakuba nemufootolya amagulu okumu ne bakutemako bagenda okulanga n'okwata kujja kusavayo nga ndowooza like after about 2-3 days ne bagala ne kuli bagenda kutema imagine mwova awaka ng'otambula bato kati koolo baamugamba bagenda bamuleeterako abalabe bagenda baleeta bamulabeko kati nalaba bawala bange abanyumya babe naye nga ndaba bange nga babaleese in a situation either in that very one obanga nfudde kati nga nkubamu akafaananyi abaana bange kati saawa eba bakola teweeza omuzadde bambi genda okulaba nga gisusse edda nabanga nfuna stories ezintiisiza naye nga nkola bwe nti jjukira batukwata notulako wabbali n'obuzaabuza bwoti nothing sure sigenda nakyuka ekiyengeyenge ne kiddayo kana this one nagenda okuwulira maama namutunulira bwe nti and for her she was strong yali yakimanyi era ndowooza bwe namukyaliza ndowooza ng'akimazeemu emyaka 3 she was strong anyumya story engola abambi yakkiriza her fate but I imagined saawa eyo nga nze ye omanyi nti n'abantu basooka babeera ne mu dinayo like n'asooka n'akyawa abantu bonna neyejjako oh my god but kansooke nkubuze fadde what inspired you okutandika mwasuze mutya mwasuze mutya nze bwe nali nkula nina ebintu bingi bye nali simanyi ate nga sirina abantu boogera nange abazadde baffe bajjukira they would provide naye nga tebatuula nga guno omulembe webatugamba talk to your kids somehow ndowooza balowooza will figure it out ate nabo ndowooza kye baali bamanyi buli mulembe n'ebyagwo ndowooza bo nabo kye baali bamanyi I was a planned kid in because I had kye nali neetaaga I never lacked mu kukula kwange so nga sirina kye mmanyi ndaho ebweru mu nsi manyi mama wange manyi tata wange manyi baganda bange yes ne basenga nga bamanyi but they would come home netunyumya ne tubabuuza baba kojja batata nga bakyadde nga abagenyi atajjukira abaana bedda wali mbu abagenyi bazze mutuulawo munyumya no buuza fuluma nafe abaana naturally kati tuli banyumya so bwe tugenda tuva waka tugenda ku ssomero lwe tugenzeko okukyala batututteko ewa jjajja naye ng'ewa jjajja balinga batutwala mu kisulu buli kimu nga bakibawa mugenda nakyo teri kalubiriza n'ensawo zaffe azirimu sabbuuni mpulira mata mugenda nagempa mugenda nazo buli kimu amali planned kids emifaliso tugenda najjo negundi nga buli kimu nze nga outside world simanyi kasigitegeera nze sisobola kwevuga nasobola kwetambuza ku street nakulira mu kyalo tewaliyo streets but even mu kyalo waliyo street obukubo eba obu street era twakiriraga ne tusena amazzi naye mbu bino mbu ovuddewo otambule ogende oyenjeere tetwabiina so ebintu bingi byesaamanya mu buvubuka bwange nga birina kunkuba mu bukulu reality ogenda okola kino kifaini nze n'abalenzi nali sibamanyi as in boys nina relationship and boys I went from Bwala primary school primary obeera very innocent yes you know nothing yes I went to secondary all the 6 years one school girls school wow yes so ate jjukira kugambye eka tetutambula wow so sina kyemanyi I got to university which is almost like a single girls school IUIU Embali abawala basula bokka abalenzi bokka ku campus bakusange ng'otuddeyo omulenzi todda so for me ebyo bintu ndabiraba ng'okuze yeah so I learned on the job kitegeera so nagenda okulaba ebintu bingi ng'ogyeko n'ebyo the exposure I didn't have nze nga sobola genda mu bank era daddy waffe yagendanga buli kimu nga bakireeta bakusasulira lwakwa bank slip byonna wow simple nze nzijukira the first day ku Taiba twalina day out HSCs nga bafunayo olunaku lumu mu mwezi mu term every term nga batuwaayo olunaku lumu day out ku Taiba tugenda ku makya okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11 nga tulina okuba tukomyewo kati nze ne sister wange twali tusoma mu same class bwe twatuuka mu S5 ne batugala day out abaana bagyesunga naye ffe nga tetumanyi wetuko and that is not that the other parents come to pick you kati ffe tugenda tubasangayo nga
tumanyi wakula because we don't even know Kampala the streets we try to manage the basic places nga manyi wa uncle wange nenga siwagenda yekubuzisako ze plan but I'm going there yengende kati nkolechi okitegeera but guy go out abana nga bagenda nye waabwe to get things they need abala they go and shop abala nga yona je babagenzi nga simanyi where to go nenga tina na ina kakwano kai bakaita Nur kali kawala ka Sheikh Kamlege ke kali ka best friend wange bambi kafa nga tuyingide university sorry nenga Nur fe tugenda nawe bali babereyo mutundwe so we went with her kitubere wabwe we had lunch bichere sabwe zatuka nemukoma to school so Kampala genda muyiga mpola pa namuyiga wano nga atandise okukola so I was a fella like that jukira ku university bantu tembale bale era namanyira nsambalo abana bafulumanga ngosaba warden you go out nezega nebirira waka nebeera mu Kaswampa we used to call it Kaswampa the girls wing zenga nyaga nyo kubera mu Kaswampa era njukira the first time I got out nga see is when my dad died in the first year towards the end of the first year ngiro kulaba era kolwe nagende wa warden no musaba nti ofu nebatu nasanga abana babitegeredde nga ne warden aliko abagambe mukole list abagenda okuziika so for me I was sija kuchita grounded but I was so that's your character siga nti bakuforcing to do that but you are just like that nali went so bintu bingi nnyo when nakulanga nga sibimanye so kati nengamba lumuntu batujja ngende ba too much politics ateze politics mulaba nnyo mulaba bulabi ne mpuliriza naye nga sibye bintu even my character era kati sobola politics so you know kula too much politics on TV mugochukana ngamba ne tuliga tiku bintu ebirala so I came up with an idea nengamba naye kati bana abaana nabo bayinza kuba bayina y'abazadde abatayina babagamba nga nange bwesayina nnyo nengamba we can start to talk about these things omwana ne waba tebamubuulidde one on one ne watuula ku TV and somebody mentioned something kisigala at the back of their head wekimutuukako oba bw'abaana tiro experience you know somebody said this and they suggested this is how we can maneuver okitegeera at least wekibeera mu matu gaabwe different people can talk about different things of life kusomesa about life the real life so kobe ku bino so that is how I came up with a concept nengamba a very beautiful concept thank you kwega ate nga teliiko na fee ti omuntu alwadde ajja kufuna omusawo ayogere ku kintu ekimutawaanya you're stranded somewhere omuntu ajje God bless you for that. On that show, I was the biggest student. For real? Number one student. Oh, wow. I was being especially relationships. Nage nazigiroko. Pozi mukazi watu waito ina nacho manyi. No, kata ujukira kati nali tanse nga bitandise kunkubanga nze. Nchiyingira mu. You don't know how to maneuver. So kata nafuka student. Twafuna yo the retake. The retakes of course zibamu. Omanye ebintu sibye ebintu byofuna mu masters. PhD. Ne obanga ogine waguloloze ene yenso ogifunyi. Bawera akakuba. Bikubobo ngalwaka nakayite no wekati. But how was it for you okuyingira mawulire? Because I heard to n'okufuna omulimu abamu bagamba eddoboozi lisoma mawulire. Was that true? Yes, when agenda ku WBS. How I penetrated WBS. I was recommended, seconded, no. I was connected. Connected. Yes, by a minister then who happened to be my dad's friend. Okay. Now connecting Mukuru, Professor Gordon. They were friends. He was also a minister, moreover of finance. Era najja ne banywa nga benga ife batukuza tuli ndo bannange kasaba mi yakubira honorable namugamba kawalako kamaze okusoma akati kasomye bya mawulire yamubuza kasomye bikimu bya mawulire kankubireko ku Gordon ndabo batuwe ekifo so ndoza bayogera namugamba omwana ajje tulabe nakubira Hajjat namugamba omwana muleete mujje kunakuso mwezi wezi twabokereza nko ne mama wo gwe kikaze ekikulu Sari chikuru. Kai nali maze university. 20 something 20. I was 23. You know? Nali maze university nga sina graduate. But fe wafite twakula. Abazadde batugana okula. I know. Batufaako nnyo. Which is okay. It's okay. Kugira. And surprisingly, it's nange because kye nakula. Even when I'm trying, era my girls ndi traditional nabo bwenti. Era kati nze ngamba kati lero bana bana kamba igiriza nabo kumbere ndala nolo lwe nabagamba mwambale tugenda
emmotoka twagireka mu lujja tamuze ebigere paka ku luguudo ne tulinnya boda ensitwala ku stage njagala balinnye taxi yalabisa keys a face yagala boda. That was when we were still in primary school. Era baasanyuka twagenda kirwawo ku stage awo mu roundabout netufuna taxi netugenda netuyisa yonna Kamwokya netugenda mu town. Twali tugenda kulaba mukwano gwange yali ku Entebbe Road. So awo mu town ate netufuna Uber netutwala wali kubanga yali olabera Uber yali avaako ku kkubo nga taxi ejja tusula ali tugwe mu funa boda. So mama kwata ku WBS. So andeta ku WBS bankozesa screen test. Yes, screen test. Bambuza yagala kubeera ki? Nembaga njagala kusoma mawulire naye nga nange siri sure. Ng'onaye gw'oyagalamu Munira Ali, Lucy Banya. Lucy. Lucy Banya. Judith Nalubwama. Naye Lucy Banya. So nembaga njagala kusoma mawulire. Twakolako ko screen, I mean testing ku university na class. Nega sibya nnyo kitegeera ka like twice thrice. So nembaga njagala kusoma mawulire. Ne bantestinga ne bagamba eddoboozi yo terisobola. Omanyira amaloboozi gakula, they eventually fall into place. So ne bagamba eddoboozi yo si at TV, but we are going to give you an opportunity, you report. Netandika nali sabifanako era natandikirawo proudly netandika ogenda mu field. I remember my first field work was press conference ya UPC. Otyo? Yabeerangayo every Wednesday. Kulabisa omwana wa mami atamala buli wamu katono n'okufuna. Mami we yamala okundeeta nankwasa brother wange mukulu wange yali ku university. Makerere. Yali avuddeyo naye nga apangisizza kati nembeera naye. Kera ku makya. Nzija gamba sibaati bitu. Akawato. Akawato kote kavaawo. Mbeera simaati. So nezijja netandika okukola mami ng'abeera keberako yampa n'essimu. Omulopere? Communication. So how was it for you kubanga ogeze mu field okufuna voice pop? It was very okay. Naye nali simanyi bulungi Luganda. Nga simanyi du communicating iramu. Era bwe nakoma obulungi kwa script yange ey'Oluzungu nange ngitadde kubanga bayita bamanyi Luganda nga bateeka wali ku desk ya editor. Yes. Na translating nga nagi voicing nga nagibawa ne bagi editing a video. Okay. Nange ne nkomawo ne mpandiika nteeka wali. Ndowooza nandaba naagala banno kano. Nampita Farida jangu kozi waga eggwani. Farida. Weddira nnyonye. Kati kwata olupapula lw'otadde wano. Ogenda tule ku kompyuta eri obiwandiike mu Luganda obimpereze. Tofaayo babifu biwandiike. So ne ŋŋenda. Kati kino bakyogera batya mu Luganda. Naye bambi they were good. Mami Rose twamuyitanga Mami Rose. They were good. Nengezaako nanganye kyotamanyi osobola okireka mu Luzungu oba jangu ombuuze. But she made sure Oluganda ndukola. Kubanga nabo desk yaabwe yalinga erina shortage y'abantu. So ng'abantu bonna abasinga bamanyi Luzungu. So nga editor kimubeerako nnyo ng'abaana baali nagaa noono naye antawaanya era shakakola. So mpola mpola then I eventually perfected it. Kati kyatuuka ku voicing. Ne voicing nayo nga nzibu. Ate etya? Ati ng'onanaagira jjukira script y'Oluganda olina okugiyita when you go to the sound booth you have to flow. Yes, of course. Olina flowing. Kati oba nga tobyetegereza ogenda kudda take two kati edit oba omuwa obuzibu nga tosamukka oyogera ku speed. Kati nga nze okuvoicinga script nsooka ne ntula mu nsonda ne ngiyimba. I make sure I go nga kumpi ndi ng'agikutte obukwasi. I just flow. Kitegeere. So bambi banyamba nnyo and eventually ate bwe nategeera Oluganda ate Oluzungu ne ndukyamu. Olukyayira dde. Ne ndukyamu. Then I noticed we actually naffe ffennyini ng'abantu tetumanyi Luzungu. N'abo bagamba they are very good at English. They can speak it. Naye bw'omugamba nti nnyonnyola nnyo ky'oyogedde ojja kusanga tasobola kivuunula bulungi. For real? So abantu ye tutegeera nnyo mu nnimi zaffe. Nnyo oli nga akikunnyonnyodde mu Luganda. So neetegeera n'okutegeera eventually much later nga nze ne kweno. Nategeera n'olulimi Oluzungu terukola ssente. Bayira terukola ssente kazi w'ennyimba. Era ng'oyagala okufa obwavu. Bw'osajja mu Luzungu. Butera n'abantu abayimba ng'edde Oluzungu. Ssente bwe tebakola ssente nnyo nga tebadda mu Luganda. Terukola ssente. Oba lwaki? Shows zonna ezinyuma ku TV.
Luganda. Majority Luganda. Ali wakati radios ezikola oluzungu aba TVs era zitekamu kati ku Luganda. Genda okole sample channels zonna eziri ku YouTube ezawano ziri mu luzungu. Ombuyire mmeka ezina numbers. Yeah. Tabamanyi luzungu. But wakati waliyo omwana ali eyo ye nga bw'ajja mu newsroom namugamba kati nga bwe bakola alabanga tocha alabanga abatamwagadde sawa eyo yinza okuba nga kyolowooza tekyanzijira like that naye mmanyi abaana bangi kubanga nze ebintu ebisinga mbiraba sibi reading so much into it buli kimu nkiraba ebiseera ebisinga nga bwe kiri kuba nategeera mbu olidinga nnyo so much bintu olina ebintu by'ozibira n'ekintu olina oba batalina intention mbi era gwe kijjamu ekyo obwongo bwobunyigiriza nnyo ne bukola angelo okakana ng'otandika developing a negative attitude not just to the thing but even akikugamba so for me I just feel nali sina kyemmanyi kati nga ntandika ati ofuna amampaati era eventually navaayo nga era bwe najja eno when I crossed over era bambuuza what can you do naye jjukira ne bwe nali applying I said I want to report or edit because video editing nayo nali ntandise okugiga naye katono nnyo kubanga eri ate yo ba spoon feeding nga you do the scripting and voicing but somebody else does the video editing. Okay. For all programs. Yes. Buli program gaina ba editor bazo so tetwali tetumanyi nnyo nga gwolina okubeera creative in a way ngera tetwali tetulina na access ku computers ezo zirina editing software. Nange so ekyo omanya cameraman aba cameraman editor reporter editor kate bwe twaswitchinga netujja eno nga you're all rounder you go to the field come back script somebody helps you edit proofread then you go voice and edit ate nga ne mu field go wekubidde ebifaananyi so it helps because you know the flow of your story obeera in control. Yes but era bwe najja wano nagamba njagala editing that was the script not the video because video nayo sinagiyiga njagala editing na reporting ne bakuwa kati wamala okuinterviewinga ne baŋŋamba do you think you can anchor nozanga tebanafuna anchor wa Luganda ate ffe abasookera they were the first batch of people we were inviting for interviews so do you think you can anchor I think I can jukira eri baŋŋamba dda you can't nga nkityamu kati ne bampa script y'oluzungu baali bana Kenya bamanyi na byaffe bya Luganda ne bampa script y'oluzungu ne baŋŋamba can you translate that quickly and then you anchor ate nga jukira eri wayiseemu mu kasomero jukira nga n'eddoboozi litandikiriza okuguma kuba namalayo close to 2 years bagera 2 years nebaye so nensoma kanenenda bwe bankubira essimu nanga come pick your letter nolowooza bakuwadde ki kyonna kye bali bapadde emyayo esawa tuba baana bato buli you just move with the flow so nengenda nenkime letter okugikeberako nga bampadde news anchoring and they knew they were going to train us kasi bakulaba mu ability katono they were going to train us bagisomesa mu luzungu ne baginkozesa mu Luganda ne tusoma ne mu Luganda so bwe twatuuka we went through a whole 3 months of training n'abantu abakugu ddala ngaani baali bazungu most of them were bazungu and South Africans era bava mu BBC bava South Africa mama Sam very good opportunity ne batusomesa buli mwana nga bamuwa mark si ye but you would use it like 2-3 people ngaina software try to cause Final Cut eno nga baana beno bali mu bintu bikadde nnyo interview yajala amaanyi we were using Final Cut ne bakulaga how to do it we would go to the field every single morning to gather stories you the anchors airing wow no everybody from the reporters I said ffe bagezaako okulaba nti if you feel you have ability in this please don't hesitate to tell us era mulimu abaana bajja nga bazze mu kintu kirala ne ba expressing ability in something else and they would give them kino kyakuyamba kitawa kiyigiramu kyo kubanga babawa like that's freedom to do whatever you can do like freestyling kyatuyamba buli omu okugyayo abilities so nze nagezaako nagira mu anchoring but nayagala nnyo ate n'okugenda ku reporting because nali nkyagirimu muto wali era nzijukira nayingirawo by the way nga ndi pregnant already mwana gwe wavudde Masaka nga tomanyi balenzi emyaka gyali gigenze wano bafulidde WBS Second I went TV. I was already 6 months pregnant, but nobody knew. Oh my God. Nobody knew. Netubeerawo ne tukola kati towards okay, around that time nga tukyakola amawulire ago ag'okusaka nga naye temwena gye mugenda gateekayo. Cholera yagwawo.
was it cholera or Ebola? No, it was cholera. One of that too. Ngandi chibuto chikuze naye nga amanyi nina mangi. Manye nakuza morning sickness bi nausea byonna tolina okyasobola okulumba field. Ebyo byankwata jukira bibeera most of the time 3 months out. 3 months. Yeah. Kati ate nayingira on the 6. Okay. Naye nagira nga nensumagira muko era nga boss waffe Betty Dindi yali head of news. Nga emanyi okusanga ku desk nga nkoze bwenti. Nga Frida are you okay? Yali anjagala. Nalowooza mwanya kakozi yanfa nkonye. Frida are you okay? Yes I am. Ati muna mpita mu office ye. Nga Frida are you pregnant? Namugamba yes. Yalaba nga nze eraliikiridde. Manyi ng'olimpya bakakuwa omulimu ndio. Oli mugenda mu maternity leave. Nagamba don't worry. Don't worry, edda waliwo policy nga tebaleeta bakazi bali pregnant. Tojja ng'oli pregnant but bakikyusa. Okay. Yes, so nembeerawo ng'agira nanfaako. So ku olwo kolera bwajja banoonya omuntu agenda mu cholera camp. I told Kato I'm going. Nagenda ne buto yange jjukira I'm a visionaire. Nze ngenda okwekwatira ebifaananyi. One man crew. Nengenda njogera n'abasawo jjukira bali bakozeeyo ka camp wano ke bateeka n'ebbali. Nga wakayingira tonayingira main gate. Kati on the right. No, left turn. Cholera camp gye baagikubanga. Nengenda nenjogera nabo bulungi nnyo. They were very welcome because they wanted people to okubamanyisa nnyo. No, I need that right tunagenda kumpewo because tugenda ogenda kumpewo shortly before that nali nzadde. Nyazaala shortly nga tunatera ogenda kumpewo. Jukira tuba twakagendako wetuti ne batuggala. COVID? No. Babagalira kyati? Government. Nga banonyako ebbaluwa. Tojjukira yali ebbaluwa eyo. Byali byabanene. Yali ebbaluwa yali ki? Bagamba license. Byali byabwe naye kati awonze nga ngenzi. Naye kati njukira nagenda mu cholera camp nga ndi lubuto awo nagamba hola nali brave. Omuto you run, you get into anything. Ate kiyambako okuyiga bwoba ng'oli interested in what you're doing. Era story nagikola buli nnyo nenkomawo nenjifiringa ng'ogenda genda kumpewo. Kwakola ngo omuntu oli lubuto buli muntu aba atya ne aba talina lubuto. Akasaita abala kirwadde. Naye ajjukira ogenda ngayo ne bakwambaza. Otuukayo n'olinya mu disinfectant n'oyambala bulungi nnyo nenkwata ebifaananyi byange. I was very good at camera. Nga ki kikuwa amaanyi? Simanyi. Ningo buli buli. Ani anakikola. First of all bwe najja baali bampale ne responsibility ku desk. Ngandi editor. Then they recruited the real editor, that is Kato. Kato came in a few months after us and took over. So nalinga kati bw'otakikola ani anakikola. N'amaanyi mangi. Kubanga njukira after that nali maze okuzaala ndowooza nga baby wange alinganga oba 9 months. Wabaawo era nze nali ku desk, I was the editor of the day. I think Kato was off oba on leave. Nga nze bw'aba taliwo nga I take charge. Ne wabaawo strike y'aba taxi 2000 watts. Abayituda simaana biki oba? No, 2008. Because muwala wange njukira namuzaala mu 7 March. 2007 March. Kati awo yali akuzeekuzeemu awo beginning of 2008 aba taxi ne beekyanga. Kati beekyanga abaana bonna twabasindise mu field. Kati ngate zo stories zaakolanga nnyo zendiwo. Nengamba omwana Alfred yali wa sports. Alfred Odong. Nemugamba tugende. Gwe cameraman bampe motoka. Tugenda nankwata ifa. Naye natuuka eri nga amasasi n'amayinja biwanisika. Nakawera olagawa banna. Nga biwanyisiganye. Kati nze kati awujukira atandise okufuna mu kafiya because ndi maama. Ogamba kati omwana wange. In case something happens. Aba taxi bali munda mu new taxi park eriko ekisenge eyo gye basinzira okukasuka amayinja kati ffe tugenda okusaidia police. Baakuba ejjinja lyakuba Alfred wano ku kigere mu ngatto naye nga Alfred kubira emmotoka bankime wano. Story ojja kundeetera ebifaananyi. I've got the gist of the story. Kati nga tasobola kunema kuwandiika. Ne mugamba nkwegayiridde sigenda omwana wange. Kati nga police ng'atama the sound of guns ngenkola bubi wano mu matu. Nengamba emmotoka ejje mukama nansasira ne bagisindika. Nengenda ya parking somewhere far away. Nentambula nenjituukako nenga Alfred you bring the videos. Era yajja nenjitulako nenjisalama nga nina amaanyi. Nga nyiza okukola story nga nina script z'abaana bazimpe nazo nze editing. Oh wow. I put the bulletin together. Wow. Omuntu akutana tabalaba omuntu omunafu abakkiriza buli kimu bakimukolere. Totawaana. Ndi munafu. Ndi mumalirivu. Naye ate in my character ondaba nga nze kiri laid back. Yes. That's pushing. Oli bwandaba mu ability non-trusting I can do it. Show ya mwasize mutya nakola nawandiika concept. Nenjiwa boss yaliwo. Yamala emyaka 3 ng'etudde mu office.
nga boss after boss. Mbagamba nina concept na take a while. Somebody you can try and look through it. Ne either nga tebagitunulamu oba nga tebalaba it's going to work. Kitegeera. So until one day boss waffe Agi Kondoro twafuna boss ompya from the Kenyans. She was the first Ugandan boss. So wajja lumu atuyita, they had invited her for nga keynote speaker for something to do with women in the media. So ayagala ndozo kufuna ebirowoozo byaffe incorporating mu bibye to go and discuss. Atuyita as girls in the newsroom tugenda atubuuza how are you finding things. Mwina any challenges, bichi. Nagamba naye nina akantu bothering about you ladies. Njaka, I want to see you taking charge. Wow. Hey, I want to sing about Tulaba Patrick Kamara Watula. Those had questions. I want to see a girl come out. Gaya Tula, but never gamba, yes. Wachi, we don't see that. So we have our reasons. Nemugamba, I think tetu pushing and yo. Nemuganze, I've had a concept in my boss's office for close to 3 years now. But we ngenda yoli ne mugamba natanzirira nga nange ntula. Nambi. Nga nange ntula. Nagamba, okay, what is it about? Nemawulira briefly. Nagamba, okay, we shall see what to do. Actually, tiyandagamba, they will even see what to do. So after those babeera ne meeting yaba's heads of departments, nabagamba, one of the things was anga concluding, nagamba, Farida told me she has a concept. I want it on air in 1 month. Ngatagitunuliramu. Kakoke namugamba noza kali kamala. Okay. Ndoza abantu abasinga bali batidaka how is it going to work? Yeah. We are too much into politics everywhere, not just NTV, but most stations. Radio, politics. TVs, politics. Yeah. So everybody's saying, how is it going to work out? Ngabasazeo, we have to change morning TV. Abantu balaba nnyo TV in the evening. So we want to pull crowds to come and watch morning TV. So, bangamba, data bond. Tugenda kutandi. Tandika okulowooza. Seti, bichi. Sign a producer. I was a producer, I was a director, I was a presenter. Nenga bwengambye, when you give me the opportunity, I want to maximize it. So netandika okukola ebyange. Mpola, yali teri very segmented. It was here and there, but eventually we figured it out. And tumanya, okay, let's give it themes for every day. Mpola negenda ngekula. Nete yatumenya immediately yafunina over sponsors. There is no single demo center didn't have a sponsor. Not one or two. For 3 years ngetuda mu basket. So echecha omuntu bwampa nansikiriza even at home. Nzenga sit down bune pushing ennyo. Nenga mama bwan trusting Farida you're going to do that because they can't say nali mama wabana. I'm the first girl. You know the office of the first girl. Yes. Born daughter. Yes, minimum. Ebera mami nnyo. Minimum. Responsibilities nije zikubeera. You know? You take care of everybody. Yes. So nganze bonesiga I do. Ne bato nesize. Even in class, I used to be like that. At university, this is the one I want to go. Ninga bana bawanika ne bawa answer nganji manyi teyo. Ngeti chingama ngani I don't know whether it was low self-esteem gasagala kuwanika ntyo kuwanika omukono. But eventually lecturer wa kugamba, Farida, what is your answer? And you said something right and why didn't you even put up your arm? The serega. You just leave your hand down, no gamba one. Yeah. That's you. And he has kept you that way. Natenga abantu bagamba Farida bwakwata okuwandiika bwaba lutalo n'olutandika duwanika buwandiisi bwoti olaba omuntu ali bubbly ani yakagamba tonvumanga na text tontankulako lutalo na text mu bigambo sikusobola sikusobola naye wano nyinza notandika okankana andi nti era we mbasaagala lutalo olwo I just put the phone down. Ne oba ogambye ate sina buli omu kati katugeze mwami nga tuyiramu akatyankalanyisa sikuyomba sati naye I want to communicate because when I sit down with you always ebigambo bimbwa but I want to communicate kati abantu abasinga tebamanyi communication through texting because kizibu okunnyonnyola olinategeera exactly because with physical appearance omuntu asobola okulaba amaaso ge n'amanya nti yola nalaba omumwa gwo nalaba emikono gyo kizamu amaaso ne kati wano jikiro ye yamalawo toni gyagitaddemu oba wulya mboggodde oba wulya njogedde omugamba akantu katono naga wagambye nti ndi kino naye nga ate you were so calm ng'okyogera you trying to communicate so okuleka mwasuze mutya n'amawulire n'ogaviirako ddala mwasuze mutya yakudriving into leaving the newsroom
oba byajja omulundi gumu noga streaming. I never left the newsroom. You did not? Ogamba bino byonna. Yes, well, when you left. Yes. No, I just retired. It was everything. That was it. Nali newa time nengamba nja kubeera ndowooza ku TV for a maximum of 15 years. Oh, wow. Because kuvadda every time somebody asked me that, are you going to be around? I knew nali sikiriza kumera nvi ku TV. I knew there are other things to be done, and I knew there was new blood coming in anytime. Yes. Yeah. So nali nakimanya sijja kubeerawo for good. But 15 years zawera tuli mu COVID. And nobody knew what was next. Yeah. Ne ate tekyandiemu nnyo because ate sigenda okubeera nga ndi ku peak yange. Yes. Kati kiba kizibu nnyo okukirowoozaako. Naye ne COVID n'abeeramu muli mu lockdown. Ate mu lockdown twafuna nnyo omukisa abantu baatulaba nnyo because twasigala tu airinga. Mana twalya bintu ne kasuku. Lockdown. Ebintu. Twakolanga nti babiri feka ku twezimbe. Shopping abadde ki? Ati bagamba otusomanyi twabiranga osimanya mind the gap. Nga batekawo distance eyo. So sokola ko basatu. Exactly. Katuni waba. Bana twalya. So because people were out at home. Yes. Fe twabeeranga nnyo nga tulina okuweereza. Kati ng'oli ku peak. Kagamba kati saawa eno ye ne bwe ngamba nti kati nnyeenyooke nga bwe nagamba. Newadde 15 years. Yes. Ngamba, let me push and see where the world is going. So eventually those, emyaka ebiri ejaddako ne mpulira nga ntandika. Akikoye. Am I really still? Ye ne ngamba, let me keep pushing. Ate jjukira oba weewaddeyo ekintu nga you're saying you're still doing the show. Tosobola ate kubira bakama uno mga leero mpulira saaga. Sijja kujja. Okuzuuka ku makya mpulira. Kapira njagala mbeere nga nzuku cut my pace. If I want to wake up at 10, nga mfunye ne insomnia. I think everything ekyali kinkubye emyaka byonna, the media, the battles obeera nazo eziri out and not, ndowooza byonna byatuuka ne binkubya omubiri. Ng'otulo tekifuto kyalina tulo. Nga ndina insomnia seebaka ne baka ssaawa 9. Olina okuzuuka ku 11 ekitono obitinga ejjambo. You know TV. Time is time. You can't rest. Kati oluusi neesanga nga nina okupakinga emmotoka. Jump on a bike. Awo. Ate nga you have to because guess what oyagala mulinza. Yes. And the people out there are waiting to see what is new today. They're waiting for Farida. Nentuka nesande nga but what new can I deliver now? Twogedde ku kino ebimu tutandise n'okubiddako giving it a new angle, but it's still the same. Nga somebody needs to come and give this show life. Create a new concept out of it. Eddemu eyo nga nze mpulira tandise okuba but I pushed. Era kyobola bwe natuuka ogenda saakidebatingako nnyo bumbeko gwe neebuuza sirina gwe neebuuzaako obwongo bwange bwangamba bugambe I think this is it, you need to go and rest. Nga mpulira mentally I'm not well. Nejjukira nze soogera. Even my producer did I was not well. Naye nga ate bwe bagamba director bwagamba 1 2 3 go. Simanyi nange kibaawo. Sikwambala. Nokulaba sho tugivuze 2 hours. Ngewedde. Nenga maybe I can still do it. Naye ate nga bwe nvaako. Actually the last year. Ndozo the time yayitawo if I hadn't left TV ndoza nali ngenda running a mad. Atolonga ntandise. Jukira nali n'abantu abakulabanga obagwani. So navanga mu studio. Nga nina line y'abantu abeebizibu abazze nga bali bweru. Era nga nze ne boss akimanya abo bantu ba Farida yatuuka ekiseera nga abakoye ku reception. Ne bakolera akatebe mu corridor yo waggulu olwo show bajambisiza waggulu. Bantu ba Farida natuuka ne ngamba Betty, you know what, my producer. Betty nyamba akabamu babuuze nga what they want. Because ebimu biba tebinkwatako. Abala I don't know how to help. Nze nakwatanga settings w'abantu. Awo. Kati ebyo ebintu byonna bina n'ogenda ng'obigatta ne bikumenya. Kati natuuka ku the last 6 months. Nangamba Betty, waliwo abantu shewedde waliwo abantu. Nanga lwe yazenga yagala kino yonna mugambe tekijja kusoboka. Ati je Betty omumanyi. Yeah. Kati nze nga mpulira byo goba omuntu. Era kyamenyanga nnyo ng'ova ku ono n'odda ku oli mu kasonda kali n'odda ku oli abamu baagala ssente kati ate era nga bwe simuwa nga nakyo kimenya. Natuuka ekiseera ne ngamba okay, I'm working. I'm giving out most of the things I'm working. Okitegeera? Ngamba n'abantu bambulira nnyo ebizibu byabwe abamu baagala kubakyaza. Naye nga yagala kukyaza ate kwogera ku bbaawe yamukoze eki yamukubye. Kati ng'olina omuntu naye n'omugamba kale bwe twogera ku bbaawe are you ready to leave oba okyaddayo?
ate sina gyakula kati mugamba mbiri ng'okyaddayo kati ekyokumwogera ku bbaawo ku TV okumuexpose nga nakyo tekigenda kuyamba ng'ogenda kuddayo so ddayo eka nofuuka kansila awo kugambye nakola emirimu egyammenya ku TV awo but how did he even balance amawulire ngamba Betty waliwo omuntu nga waliwo bana ono bwati namukubye Betty yanyamba yanyamba nga mpitawo waba nga aliwo ng'omu babiri abo nenjogera nabo nempitawo straight to the car ignite it nenzisa omutto entekamu esi neneebaka bwe mba sivuze kugenda ka bwe mba nina akawungeezi nenkomawo ku saa 11 neneetegekera akawungeezi nemusoma bwe mba siina and I stay cause ng'emisana ekiro seebaka emisana nkeera ate ng'olina abaana I went and saw a therapist. Wow. Nagamba, I think I need to take a break. But at some point, Nagamba, I think you need to. So, lumu nazo kalum. Nogamba chimala chimala. Nina chibuzo kye nabuuza Andrew Antmwanyenazi. Chamagero. Nga yetubeera mu bibuuzo byaffe nazo kane mubuuza Andrew. Ekintu kino bwe kiri kitya. It was something to do with ebyomunda kiri kitya. Nagamba kigo kino. Hey, are you sure? Ngamba kale. It was a Monday. Nengenda computer yange. Nenkola resignation letter. Nga nkoma ku Friday okola. Chamagero yatula. Chamagero wamugamba? Andrew. Namugane Andrew ndoza ngenda. Just like that. Nengenda nenjiwandiika nenjisindika na I think I sent her it was a Friday. Nenga akanjireka esiti and get through the weekend. Boss namulaba Monday. Wow. Teyatuuka. Baluwa teyatuuka. Cause HR nagenda okulaba tampise kumbuza anything. Nengenda nenjikebera. It wasn't sent. Nenjidamu nenjiweereza. Teyatuuka. I think I was sending to a wrong address. Kati ku Lwokubiri nengende wa HR nembuza HR, did you see my letter? Naga, which one? Resignation. So some guy resignation. Nemugamba, you haven't. Nengamba, I think I'm sending to a wrong address. I've sent it twice. Kati nangamba, okay. Nagula uko email ye. Nampereza hi on my office email. Kati zengenda I reply to that. Nenjikwata nenja atachinga. Nenfuluma office nengenda motoka nemeva. Tuesday. That is how it happened. Wow. Nategeza ko boss. Nenga ate doctor ampadde ebbaluwa nga I need to take a break immediately. Wow. But waliwo nano nze wanne we nabuulizanga nga afadde oba akikola atya olina amawulire ye emother olina mwasuze mutya byonna byetaaga attention yo byetaaga obwongo. How did you even manage to do all that on the like on a daily? Simanyi naye ebiseera ebisinga tetumanyi maanyi gaffe. Sometimes we just need to hear it from someone else. And remember, oba naawe ogategeera omaze kuyita mu kyoyitamu. Ate ng'osoma. Ng'oli ku masters. Bannange. Masters zanyamba zaali zigenda kumenya nnyo wali before COVID. Because nali ntandise nga mbeera kawungeezi naye nga because we had two alternatives, physical ne online. Because twalina abaana basomera ab'ebweru. So nga lwesigenze mu class on a week where I'm anchoring, I would stay. Even computer and typing, going through the bulletin, is a lecturer chagamba. On the days I'm not anchoring, I'll drive to the university in summer. So mukama atusasira tuba twakatandika twakatambulako katono. COVID najja. COVID bwe everything went online. So ntubanga tusoma online. Kyanyambako kubanga ngezaako nembalansinga naye nga bwe nagera omutwe balirwadde gutandisa okukowa. But Katonda alina amaanyi. Let me tell you, we have a lot of potential in us. Tulina ebintu bye tusobola okukola bingi naye olusigoza tetwemalaayo. Twekkiririzaamu. Tetwemalaayo olusobola ogamba ekyo sijja kisobola. Naye nga if you give it a try. Waliwo okugamba sijja kisobola no backing off. Naye olwo n'ogamba ka sijja kisobola cause nali ngaanya okusoma. Nali ngaanya okusoma nze bwe namala bachelors immediately. Mjukira ya tata wange afudde. Kati nze mwana abadde ne favors through my life. Nze buli kimu ekyange kyekola kyokka. So bwe mmala okufa yafa tugenda kumala first year of university. Sali mwana mwavu nti baali bamanja nali mwana okufuna fees. I would pay my fees. Naye omwana ku kakiiko akadde awo atalina kakiiko akadde awo nkatambuza ensonga z'obusiraamu
nalina omukusanga abantu banjagala nnyo nampita nanga Farida daddy engeri gyafudde apply for a bursary ayu yayinanga bursaries nyingi ngeziva ebweru apply for a bursary nasoka ku bursary waliwo abaana bazeetaaga naye saakimulaga nengamba kankikole kululwe naye nga simanyi nti banampa naye mpandika ebbaluwa nengiteekamu bakuwa that was on the second term twabanga term basis not semester second term of the second year nebifuluma results batimba amajja nga bampadde bursary naye nga ne fees the first term nazisasudde ate bwe bampa bursary ne sente zenasasula ne bazinziriza cause yali running the entire year up to ngamaze second and third year. Yeah, bless the woman. Nina ne mukwano gwa mama mu baana bonna ateneta gwe yalonda yenze gwe yalonda yokuwerera kati ansasula sente ku university asasula my tuition university naye ezisasudde kati nga mama zino zikuyambeko okusasula omwana omulala so ngaziwa mama wange ne mugamba zikozesa ebirala kati mmala bwenti bachelors jukira nze nafuna omulimu immediately mmala bwenti bachelors natulibwaka kumpi omwezi gumu tegwawera nalina akatuka ne nga mami sigala tuula I want to work era noonyeza gyonteeka kati agamba mama Farida waba yamaze mugambe anonye university gyayagala either here or abroad wanje agenda asome masters saba abroad nga njagala okukola ntandika nti osoma masters nga sinala ku practicing byenkoze ku bachelors nga mama sina gyendaga era nfunira omulimu ewa mukwano gwe nalina hotel provider Masaka nsooka nempeerezaawo gye nava n'agamba honorable omwana yamaze kwe kujja ku NWBS yes so nze ebintu ebyange bibadde byekola nnyo without me pushing Stabu akyayima omukisa buli mugwe naye nga kyenkola omuntu wampa opportunity I make sure I expose abantu abamu bagamba nti abaana baba connections naawe zezitambula but if somebody connects you and you don't take the effort to prove yourself nakyo kibi kati nze oli yanconnectinga teyaddamu nakumanya omwana ali atandoze yandabanga bulabe ku TV yanconnectinga opportunity ne bagimpa and I excelled at it then ne pushing to see that I excel through it. So what are the points like the byogamba nti bino ebyanyambako excellinga mu newsroom because there's a girl out there bambi ayagala nnyo akola buli kimu kyonna naye nga biganye nga nsi temulaba yes there's a recognition and oluusi there is hard work naye ndabye abantu bangi abagezaako they put in a lot and even out to do what they are supposed to do naye ate nsi neemuzira bino ebintu biriko Katonda nakusiima busiimi nakugamba gwe Farida nkulonzeeyo mu bantu gwe byo nga byekola because I remember when social media came saasooka gibeerako I remember Rosemary yali very active konga ke kamanyi everything that has come Facebook twagimanyira ku Rosemary naye ng'omulaba abyogerako okay, what is that? Kolaba nsi ndala but eventually you to be joining mpola abaana ne batuuka ekiseera nga it's part of our PMS nga baku appraisinga the numbers you have on social media matter because you're bringing now viewers to the station era enamba ezange nga zibeera waggulu naye nga ate sinze muntu yali awo nti oli active ku social media so zawe ngambira nti ebintu ebimu Katonda yabikola you can put in hard work naye ate favor neetakubeera kituufu. My worst app social media zonna platforms is Twitter. I know. How did you know? I saw that coming. Nange nakafari wange nze manyi n'okugamba apo gye nalwawo okugenda naye nagenda okulaba nga kirabika lwe batugambye you must have your numbers nengendayo ne mbabuuza how do things work here ndaba hashtags back then neteekayo ebintu nga sibitegeera nenjivaako no nensigalayo naye nga account tebera active nga nyinza ogendayo after 3 months nenkeberayo nga ndaba oluzungu lungi abantu beno balina olugezigezi nenvaayo nga sina nakyentadde so waliwo ekiseera we nagikwata waliwo omwana naye nga ndabako obunamba butono ndowooza kwali 3 kati waliwo omwana kazini wange agamba naye Farida ebbanga nno sidde ne 2021 awo so around 29
before even COVID, because you get twakola nyefujo. Yeah. That is how my account grew. But shortly before that, I think 2017, around there, Ganzendaba, I can't handle all of them. All ups and I'm gonna go like Snapchat, Sobola, and I'm not a fast person. I think I need to be taken that is not me. So the never need Instagram and Facebook. Yes. Someone anagamba. Mpa Twitter yo njikolechi njikwatemu kugirene mugamba naye kati nzonda banze siri Farida nzeka buli kyo postinga chi reflecting ne ku my place of work. So you have to be careful. Ebimuso okombuuze waliwo byolabanga kiri n'okiteekayo omwana si yakola kiri ekintu ekya Janet. So yali very active. If you remember, there was too much politics on my phone. Yes. Oh wow. Now that makes sense. So kati bwe yakola mistake ya Honorable Kadaga. Yes. Nasoka nesirika. Atoma nali nervous. I remember that day. Was it a Saturday? Nga nebase afternoon nap. Kati ngenda okuzukuka. Nga ndaba miss calls nji ku simu yange. Nesoka nizuka ku WhatsApp. Nendaba ne immediate boss wange na textinze. Kati bwe nakiraba nezuka ku X. Nga ne screenshots bazimpeza da ku WhatsApp. Ngambe mbweridde mwanyi. Chela soko call even before I did anything. To apologize. I can't. I couldn't delete. Why? Because now nalisagala. It's not. I had to take responsibility because no man asamu kubira. I had to put an apology immediately because nobody deleting it had taken like 4 hours. That's jira. Want to have sharing zeda. Baba screen adjukira abantu bagala nyebiye. Baba screenshot zeda. So nasoka ne coming down. Ne nkubira back my immediate boss nangamba I know you didn't do that, but whoever is in your account is going to cause you more trouble. So do something. It was a weekend. Naita munga chiri naganda bagala ebintu ebyekisigo. It is everywhere. Nenga ntidde that was too much. So Monday boss nampita mu office nga Farida I know naye X yakwegendereza nnyo nangamba nze newe ngenda kola tweet. I write it nengi drafting. After an hour nenzija nengisomamu nengi drafting. Then sound like 4 hours. No, to be sure I want to post it. Then you got click, share. Katuwa tuliao, tension yaliwo noko. Yali amani. Never boss, never yes, yeah. Na boss awasa moninga. Wow. Chari serious. Awasa moninga. So, babi sorting eyo. We had to write another apology. Era netujiteekayo. Nenga opportunity konake enfuno obo muntu ankubidde from their office. I apologize. It was not me because I had to take responsibility. Omwana yo muhandinga. What day? Ngamba gaenze ekintu so kachiraba. Wengendero kugamba. Ese singa mankoze decision. Kati ate saso kajimujjako. Kati waita we week game. Ade akole ekintu. It wasn't as vulgar as the other, but it was a bit provocative. Era samunyaga nagenda bugenzi mu change password. Kati yankubira jukira bwe yakoze amanyanga teyankubira. Joba ngamba banange mfudde. Jiti yalaba nakulaba kuchalembo akoze ensobi. Agenda kulaba password bamugamba you logged out. Kati ankubira. Onzije mu Twitter yo. Yamuga get off my phone. I'm telling you. So that is how I took back my ex. Or maybe you didn't even ask like okwogera nayo ategedde the person. What trigger like what Yangamba zinalindo was actually fine. Hey mama. So najidde singa after 2 weeks. Nemanya yagenda kati abantu bakyakiriko nnyo eri bayinza kuba bakiriko they have their screenshots but at least they are not coming scrolling down into my account or whatever. So I deleted it. So ku mulimu yote bakugamba nti bakupunishinze no they didn't because bonna bali bakimanyi wasn't coming from me. At least they had that doubt era boss namugamba it wasn't from me but I take full responsibility. But wachagala nnyo kwennyonnyolako because I've been seeing so many stories about you ngabantu bakuyingira blah blah verbally. But you never come out to explain yourself. Kati abantu abasinga batandika ekintu nga tokimanyiiko naawe. Ate ne baagala ojja okinyonnyola. Kati ze tandika ntya okunyonnyola ekintu kye saatandise. You started something, Farida went to Canada. And you want me to come and tell you I didn't go to Canada. Ogenza otweet owandiise
Farida afudde kati ze nzije mbagaye sifudde how gwe yabitandise gwe amanyize ngenda kudda era nga nkola my usual TikTok era balabe nti saafudde kati nze nga lwaki nzija mbagaye saafudde you started your thing kitandike naye ekintu ekyo kyannuma omukyalo ono mbadde nina engeri gye mmulaba nga nesunga n'olunaku lwe naamukyaza nga kati otandika otya so one time waliwo omuntu mu kalulu aka around that kalulu omanyi buli muntu abeera ayagala that space yali ayagala nakujja ku show simanyi oba ye yali ayagala oba somebody in her office wanted to push it and I was ready and willing but I don't know what happened wakati awo she didn't come up to now I still apologize I'm sorry honorable it offended you and to everybody else who saw it and thought I was mad I took full responsibility but it wasn't from me so kyanjigiriza I took back my ex yalina emitwalo 7 yali ekuze tu mitwalo 7 gundi nejja covid etubeera ne dance party awe fujo lyali lingi kasije gwensinga okulowooza akaawo twakipushinga ne byali byalwali so ex yange neekula nga bwe nkugambye nti ebintu ebyange simanyi bwe bikula then I came out to be the first lady in Uganda to hit 1 million. Oh, wow. Because city active and I tweet in Uganda most of my tweets. Nga bali bafana oluzungu lwabwe boogera ebintu ebiri so intellectual everybody wants to sound Andrew very Chamagero. Everybody wants to sound very intelligent. Yes. But bakyakubaana le mitwalo gyabwe esatu. Me I came much later. Relax, laid back. I don't struggle to tweet and then I have hit 1 million. How do I explain that? Nga mu Uganda, it's the president, Yoweri Kaguta. Yes. It's Honorable Kyagulanyi. It's Kizza Besigye, the 3 Ks. Nga be bayina 1 million. And then comes Farid. Mama Kizza. Mama K. 1 million. You know? Kati nze ng'ekyo nkikunyonyola mbuki. Ntataddemu amaanyi saagateeka. And then X ekuze nnyo, Facebook ekuze, Instagram ekuja ku speed. Kati natya okugulawo TikTok. Natbaga TikTok onsindala. Actually, there is a boy who was a producer here. Try to liao nga abana bakola challenges. Nange bane siri ku TikTok. Nanga Farida twagenda nga ku TikTok. TikTok eswaza basi. Eriensi abana bayo. You know? They have their own world. Akuyingira bwayagala. Ayo. Bevuma kati osanga abana ba TikTok nga bali mu kakadde. Kati serebo ine emitwalo 3. Ogenda ku TikTok ejja kuswaza. But Bruno, yali anyambya nga tufuse ba mukwano ne Bruno. Nga nyambako nnyo ku social media akuyambako kana kantu kayinza okukola biki. Naye nga naye akimanyi musumba nga tetujja kakola oba kanakola tetujja kakola. So nankonvinsinga nnyo genda ku TikTok. Nengana ne mga TikTok ndabayo abaana bazina. I'm not going to dance. Nanga TikTok is a good platform eregena kuba ya amaanyi. Nasooka nateekako ne bawala bange ne mugamba account eyo mugisanguleyo. Yamala windows ennaku nga 7 nga simanyi nti balina na account. Bakubira mu digital. Bana batoto bateeke eyo. So that account nevayo. And they were not active. So, Lumo, my Facebook, I had an account via Facebook. Ngeri mu bantu emitwalo 11. Then I had a page. Page ngekula nnyo. Kati nentuka ne password yange nebule ya account. Nga njagala kuzimajenga erinji veko I stay with the page. Nebigana nga password ebuze ntugezaako kati ate nga betusindika batuweereza when you apply when you ask request to change for the password bagisindika ku some email gyotolina email najijjako nali nagikyusa into something else but also zisibera nkoku what is that nga email gye batulagako basindise nga sigimanyi asije by then ndowooza kyabika waliwo yali yagikyusa nga balamu bu message nedda oba I don't know that is what I suspected so negaana naye nantwala ewa some guy he's good atuleyo kamocha ali so much into social media he maneuvers his way I think alina connections nyingi nga tugenda ono omusajja omwami ajja kutuyamba kati bwe tugenda applying to delete the account nanga numbers togena zifuna zino so just forgo them netugideletinga naye nambuuza tuba tugenda Frida do you have TikTok ngamba TikTok najiziranga bwe nazira Snapchat ngamba kulaba you're influencing you're getting a lot of gigs ku social media in the next 1 year omuntu atalina TikTok
ajja kuba talina kyatugamba. Tolina kyogenda gamba nsi. Twavaawo Bruno si yali akyagala twavaawo ng'agisadde. Ndoza ayagala kunyayo kasoda to celebrate. Naye ng'eyantyamu kali omwana ke yagamba. Nti eswaza ba celeb. TikTok yakula neeyise ya Bruno. TikTok yakula kati nkugambe nti ekinyonyola embwa ekyo kiki. TikTok yakula. But you just loved. Hitting a 1 million in a year. Of followers, of likes. Of followers. Nga likes ziri waggulu nnyo ne followers nga bakula ku buli speed. But I wasn't very active. Ne waliwo ekiseera wenda tukola nga nina ebiwala byange. Fashion show nga tujeesunga. Ate olaba nti abantu bakufollowinga companies zikuwa emirimu. Engamba. Let's go. Naye yo snap nagigaana. Up to now. Naye waliwo wasayo nga tutale mu kifiuta kyaffe ekyamatama. Si kya snap ekyo. Anti kati nakirabako ku gundi naye nga siriiyo. Sina account naye mu simu kibaamu. Laida. Bw'okulekingako osobola okukola video but sina account. I don't think I have an account there. Talking about Bruno. Relationship ki eri awo? You and Bruno. Bambi kakwano tayi mutabani wange. Naye nga bwe nakugamba nti abaana bano Mukama yabatuwanga kirawo. I know. Siri wala ebyo. Katirama tebagamba there is no smoke without fire. Yes. Actually there is some smoke sometimes without fire. Is a chintu kya Bruno ekyafuluma kyajjira mu time nga nina stress. I had stress. I'd never seen actually myself break down. Nze nali mugumu. Kati mu kuguma ennyo waliwo natuuka ebintu ne binkuba nnyo bode neegwa. Ne breaking naye ate nga ne mama wange nze tamanyi bizibu byange. Even my best friend ebintu ebimu bimugamba much later nga n'okuwona ndowooza mponye. Wow. Gatamanyi. Because I fight. Because manyi gwe ngenda okunyumeza. Yagenda okunyumizaako someone. Na best friend we. Ate abatagenderedde mukigenda gwa mu matu ga blogger. Kati okyesigaliza. Nebijja ne bimmenya. Negenda mbuli n'obirowooza. Paka lw'ofukamira. Ate Mukama nzonjagala. Era. Engeri gy'abiwuuzuumyawo. I know. N'abipevi. So munange Bruno tukeera ku makya. Keera ku makya nga bulijjo ngenda ku mpewo. Omwana waliwo Sean, you know Sean Styles. Yes. Yajjanga n'atuleetera engoye. Yes. Manyi bana yakuguza. Omuntu we najja nakuleetedde akamaala. Kano kako akavera kako. Tuli ba mukwano nnyo. Naye Sean alemera ku muntu alina kyayagala omuguza. Era Sean ensi kyobola wamaze n'obbulukuka. Era namukubira business ne mugamba Sean, I think this is where you belong. Nga mulaba ali ku TikTok afuuse blogger. Ng'abantu bamuwuliriza. Sean kati ngambeera bujjuke twamalanga mu masemu kyanga twekubya ebifaananyi ne bagesa. Yes. Kati nga ne muvubuka alemedde awo. Aka Farid. Nange batukubeyo akafaananyi. Bambi na recording alozanga era nteeka ku TikTok ye. Kati nga ndaba abeera n'ekisawo. Kati munanga naye njagala kuguzayo kagoye ne mga akale katwaliko ku byoyina biki. Kati ate abeera n'obuntu bwe nga bulungi. Kati Polo yajja nange alina bwe nkuleetedde. Nva mu office ngenda mu mmotoka abundage. Kati nangamba nerera ebyana oba yangamba bikuwaaseeko omugamba oba ekyana kikwabiza. Mugamba kyana kati jjukira nze nga ebintu mpulira nnyo ebintu bingi kati nga not too much can shock me. Ngamba biki. Ngamba ekyana balina omuyimbi gwe bagaye we mweyagala. Nemugamba muyimbi ki. Naye saasooka ate kifaako then I just brushed it off. Tutambula tugenda tutuuka mu mmotoka. Andaga engoye. Naye wakati mu kundaga engoye ngamba kyokamba tobirabye. Alemeza. Nemugamba kyogamba obadde serious mbuye kale ndagaako najjayo yali yakubye eddaka screenshot ke nandaga nemugamba oba omwana yagambye MTV's Farida Nakazibwe spotted with Bruno K. Yes. Something like that. Omanyi headlines ezo ze bakola screaming. Nemugamba I don't saso kana kiba nemugamba kanda kikano mukakavubuka kalungi bambinga kalabye. Kabaka ina girlfriend wako bambye kati awulira atya. I swear I didn't know Bruno. Wow. Nali simumanyi. Kati nekireka nendowooza oli alabika yaloose oba akyagala. I don't know. I didn't even think through it. Ngabe nagaye ebintu ze sirabirowooza too much into them. I left it Sean Nampengo and I went back in the newsroom. Ngenda okulaba olunaku luyiseewo. Ogenda okulaba abantu babyogerako. Ngenda okulaba ne mainstream on their socials. Yes. Olwo nno tuli mu lunaku lwakusatu. Ngamba nina lutwe. Why would someone come up with this?
I think it was a Wednesday or Wednesday. Nengamba betwe namala show ya Thursday. No, show ya Wednesday. Show ya Wednesday kumacha. Nengamba beti. Kwalo nali nkabye ekiro cause nagende nava mu newsroom. Nenda bomwana nga ataddeko ekintu. Nenvuga nengende kabana bange bali mu kisulo, sina mukozi waka ndiyo bwomu. Nenvuga kubonga ndowooza ebirozo bingi. Bruno was just a spark, but I had a lot to pour out. Yes. Nejukira, you pour it out to yourself. Yes. So kino kyansparking. But why do people hate me? Why would someone start this? Ono mwana muto. Naye mu bantu bonna bali mu Uganda era alonzeeyo nze bw'abayiikiriza ku kino. So nekindowooza ebintu bingi. I had just lost a relationship. Nekindowooza ebintu bingi. Nagenda kati ntuuka eka nga bwe ntukubuli era ne thoughts ne zigenda maaso. Nentunula abaana bange tebaliiwo. Ndinzeka mu nnyumba. I broke down nenkaaba. Kati kumakya mmala okukola show. Ngamba Betty, I want to talk to this young man. Bruno. Ndabye muyimbi because bwe yaŋŋamba omulenzi Sean bwe yaŋŋamba nagenda ku YouTube nenkebeera nenteeka mu Bruno K ne bayita music kuba kayimba bulungi yamira eddoboozi eddungi nanga how come I don't know this young man nenkola ki I kept playing his music actually kati ne mugamba Betty I think I want to talk to this young boy but on TV because muyimbi eddoboozi eddungi Fridays are for bayimbi so it was a Wednesday agamba kale kamunoonye Betty n'amunoonya era namugamba Farida wants to be with you on the show on Friday. Era ebipande ne babiteeka ng'omanyi Uganda zibaganye nesi zibesunga show. Nendaba abaana Jocelyn yaŋŋamba waliwo ekyana kyankubidde essimu nekiŋŋamba lwaki Farida aleeta bbaawe ku TV. Awali maze okuyimba akayimba kali Farida. Farida akayiyiza immediately after the show. Kati Betty are delivering a Bruno. We are meeting ourselves for the first time in the studio. Yes. Because someone namuna naita I was a bit late. Naita to do my makeup, get ready. Ye Betty nasanga mtuzana mu ntebe mu studio. So ntunyumya mwao tutugenda ku. Ngana abiwulira rumors ngana yazuwulira. Ye vayo nakola ne video neza nalisijirabye. Bambi. Yangamba kushoko nyini kwa ngambira go to your Instagram. I sent you a message sigena mu inbox. Instagram na isima imbo ina ne inbox. Nkumanyi message zo yakazibera omunezire baka. Atenga Instagram nalinjiruddeko ngasima imbo wali obu box. Ngasimu faako. Nangamba go to your Instagram I sent you a message. Ngangamba bambi najira after there. Nangamba I've seen a story I hope you're not offended. I swear I have nothing to do with it bitchy. So we sat down and talked but I tried so much to avoid talking about it. Though ya chiretanga nanga kati ngaba n'abantu abayogere but I was trying so much nali njagala shebere purely on what it is ngabo enkyasa abayindi abalala nenga yayina viewership teso obutaba nayo kati shegwa nange enzirayo ko ngamba kanjirabe after nga najirabira ku the live ya Facebook chichi abana comments zebali leba no Farida bwe yemoyo blushing I know Ugandans will believe what they want to do. I know, right? So when Olimba Farida irwava because bamubuuza namubuuza whether he's ever had a concert nangamba no nangamba naye doza naye twayogera nafuna amanyi because me nafuna omukisa guests who feel so comfortable with me. Kati nafuna ndoza obuvumu nangamba nengenda kola concert njitume Farida bana nemubuuza why do you have a song called Farida nangamba ngenda duyimba simanyi bana yakyogera akitegeeza oba naye yagamba let me ride on this the moment zibakolera kati nange botumala I would take pictures of literally every guest of mine era bwe twafuluma ntwekubye ebifaananyi naye abaana babikwata ne babitusinga kozi zijjukira kati awo nagamba kati ono omwana okukakanya embeera kamuyite my son because when I posted that picture negamba jjukira saayina mwana mulenzi ngamba my son waliwo kibuloga kikyala kyeyuke ekijja nekijijja nekigamba nagamba son as in S-O-N ye najja nagamba Farida's son with a U omusana oh wow so the stories went on and on. Bruno nankubira
no yaita nafuna number yange naweereza yangu anagenda mu studio because that was Friday. On Saturday mu evening naweereza Betty oluyimba. Oh wow. I think he's talented. Really fast. And talent yamanya and he's very fast. So yaddukirawo mu studio nakola oluyimba. Aluweereza Betty. Amugamba oluweerezeko Farida bwaba if she can approve it nze nja duta. Kati Betty alumuwa ne mugamba nali sina naduwiza ddumalayo ne mugamba Betty give him my number. Kati Betty yamwe number yange, then we started to talk directly. Kati oluyimba ne nduwuliriza nga sirubi. Nenaba okay emboozi bajogedde tebadde ntuufu, but if kimuyambako to take him to another level it is okay. That's okay. Never gonna release the song. Nalufulumya. That's how you became friends. Yeah, we became friends. Nakola ne video negamba okay. We became friends. Kati ate fuka friend nacho kibanyiza. I know. Ati watu yawo nobanga ati oyina n'omwana tuganduza kakati amweddano kati omwana wagenda okujja bambi twatandika okwenyumiza emboozi awo and I noticed mu mboozi zenzo manyi omuntu anyumiza emboozi kyobala mbeera ntunira nnyo bagesi bange bwenzi era ne abantu abakola nange mu studio balinga bakimanyi nga saagala wadde akantu akandeekanya when I'm on set. Newe kaba kweyisaawo nga tolina kyoyogedde nga sikyagala you wanted distraction because zinayagala nga nnyo okuyira emboozi z'omuntu mukitegeere and through what you say is how I come up with what the follow-up question. So nga saagala nakyo kinkyankalanya kati nawuliza nnyo emboozi y'omwana oyo yayogera ku relationship gye yayina ey'omuwala yamudisappointing ennyo n'agamba nakola ensobi nnyingi mu time eyo nze nga ndowooza I'm trying to heal kumbe I'm hurting other people. Kati emboozi ez'abaana bwe zivaayo kati nze naddayo nengamba this kuba yangamba I had like 7 relationships. Oh wow. Yagamba 7-4 naye ng'abaana bahati nze ndowooza I'm trying to heal. Kati wenkitegeera kubanga era bw'otunuulira ku time gye yaginyumyamu n'abaana engeri gye batandika okuvaayo olaba nti Abika yagendanga n'afuna relationship is trying to heal kumbe ate ayongera kubulidingira ku balala. So nze ne mutegeera naye waliwo I think the last saga eyasembayo ey'omwana nalaba abasajja nga bakulu baali batudde mu kati bwe bati nga banyumya bayogera bintu bya Bruno K ne bagamba naye Farida lwaki tavaayo n'ayogera tomanyi sembeera mu kisenge kyange nendaba ebyosumyeringa ekitabo nze n'essimu yange tuli tuti kwolabira ensi Farida lwaki tavaayo n'ayogera mukwano gw'ono omwana biki kati ng'awulira ayagala nange nveeyo ku social media kwe mba mpabulira Bruno naye tamanyi ate nze nina bye mmugamba ebyange ebbali nti nange mbiraba naye it's not that I'm at home sitting nange ninayo obugambo bwange bwe mmugamba naye ate sigenda mmukomerera ekisooka emboozi ye nali ngiwuliddeko naye ate si buvunaanyizibwa bwange kukola ki okumukomerera okumubudaabuda when everybody else amukomerera kati gwe bw'oyagala nze nzije nkumukomerere ku social media bamubuulire ku social media gwe mulalu. So that is how I got to know Bruno. Then we became friends. Then that is how Briella came. Briella tebo yajja in our life. It was no longer about Bruno. It was more about this girl. Because twamulaba ngo member of the family. That is so John abadde mu dwairo nga tutakiwala kyange. Doctor amubuuza manyi how doctors bali ku examining abaana balina ebibuuzo bababuuza either to calm them down or something. Na yabadde ne kinza. Nambuuza muli abaana bameka. Nali nozoba nagamba basatu yagane tuli bana. So she's a member of our family. Oh wow. Kyoli wakumeka ndi wakubiri. So kati fete tumanyina kumanya nti ono omwana mupya mufe. Twakyambala twakimanyira. For us she's a member of our family. If anything happens between me and Bruno, era nze nafiwako relationship. Namenyako relationship because of that girl. What? Musajja ajja nze ebyabasajja nga byandaba. Ajja ankwana. Yumanyi bw'okwana balina engeri gye balemerako. Nakulemerako nze oteri atamanyi mbu nina omwana ewaka. Ajja nnemerako, alemerako, mugamba okay. Katwetegereza. Mala omwetegereza, mala okutandika omuyingiza partly into our life. Bikyali bya bbali. Kayatandika. Omwana oyo simwagala. Nenefula takiwulidde kwanza waliwo abantu abamu bakola ebintu bye sitegeera. Omwana oyo simwagala. Nembuuza mwana ki Briella nembuuza lwaki tomwagala si gwamuzaala nemubuuza gwe nkuzaala oba nkumanyi nnyo ate
Nendoza agenda kivako. Ono mwana muto, she was about to make 3 years. Ono mwana muto nnyo wa myaka 2. You know? I don't see how she's bothering you. Ate gwasanzeewo. Nendoza ajja kiva. Ne mugamba ono omwana alina ensonga lwaki aliwa. Ate ne baana abakulu nze nabakulaga. Kati nono we mbanze mukulaze kitegeeza wange. Nendoza ajja kujjukira nali saamusiima bulungi. Jasingezaako kunyigiriza tolerate. Nalemera ku nsonga nagifuula ensonga nagipushinga. Nagenda okulaba nga tutandise kuyombola omwana. Lumu nangamba alina ogenda tutuuka okola ki? Osalewo. Kunze n'omwana. Kunze n'omwana. Oh my God. Nga nja kuwa answer after 2 days. Nteekateeka bwe nagimugamba. Wumba. Basajja mwewadde. Beeweddembe abaana abo. Kangamba nondeko. Mugamba considering kyono mwana muto, awo yali amaze n'okweza 3 years. Considering nti mwana muto, gw'oli musajja mukulu, simanyi baakuzaala, wangamba baafa naye sibamanyi. Kati nonzeeko mwana. Nonzeeko mwana. Kubanga omwana kati alagewa. Just like that. Kubanga kati oyo bw'omugamba nti oke omwana kamujjo. Okumanya yali mumalirivu yangamba. Omwana agende ewa taata we. Okay. Ne mugamba taata we omumanyi. Ye mumanyi. Actually, namubuuza omwana lwaki omwagala because of what they say about you and the dad on the internet. Yeah. I saw that coming. Ne mugamba nze bye banjogerako ku internet bingi. Bw'obanga relationship ogenda gitambuliza ku bye banjogerako ku internet. Toyina. Oli wakyamu. Nanga waakiri omwana kamufunira omukozi musasule abeere. Ne mugamba omwana agenda sigala mu bulamu bwange. Taata. Salamu alaykum. Awo mbanzigaddewo chapter. Aye nalowooza mbonsaaga. Naye nga nze nali mmaze kasa watandika cause eventually yali ajja kungamba ne bano. Atandika mpola mpola. Ate kuba yabazaala. You know? No. Ne bano yandigambye sinze mbazaala. Batweka watata waabwe tubafunira omukozi. Imagine. Abaana abo beeweddembe otegedde. Naye kakati ye Briella, like abeewa bo bakimanyi nti no gw'oli naye and they accepted that. Era naye abamanyi nti bali gye bali oba just amanyi side ya Farida yokka. Amanyi basenga abe. Ne maama we. Maama we alumu rarely does she go there. Batata we yagamba akyali muto. Akyali muto yagenda okuziika. Alina ba anti batono tatera nnyo balaba naye abamanyi but at some age she will be going to check on them okubeera yabeera. Paka kalimuzo mu confusing. Abamanyi yajja. Amanyi n'omuntu alamanyi mugamba tulinayo kino waka ngenda kukima Briella. Bale katwogere ku Maktoum. Doctor. Did you plan for him? Did you like did you struggle in any way? How did you like Maktoum ye yali atembeerayo because of stress na jolina abantu abasinga bali mano conceiving because of the stress and stuff. Ate yagira mu time ya kukoa. Okitegedde kyentegeeza. Actually Maktoum when conceiving a Maktoum jali jiweze emyezi nga giyingira 3. Ng'ovuddewo wano. Nabaawo n'olubuto. Fadde, oh my God. Kati nzijukira nagamba around the time I had insomnia. Nengamba nze yeebaka late. Doctor anganye obukondo, anganye boda, anganye ki. Nenga nze naaka. Manyo parking emotoka n'erinnya boda. You know? Kati nze ntule ku boda n'omwana owange. Omuyiwe. Nengamba omulimu nagwo salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Era aliko kiconvincing. Kati tuwaza jukira nagambye nali newadde another 2 years. Saje wane the 15 Jaguar, let me see where it goes now. So this was a spark now. I have to raise this kid with a lot of love from India. Nga bwemba sagala kuzukuka sizokuka. Bwemba sagala kulya Syria. Bwemba sagala kunaba sijja kunaba, bwemba sagala kwambala sijja kwambala. And the only way to do that is to be at home. Stay home. Kati Maktoum bwatu netuga mwana yakoze comment recently. Yagambye naye omwana nakimanyiiko mbu yagisaawo mwasuze mutya. I know. Naye kati nkikkiriza. Na bwatu kanenseka. Kalimbye. Because Kasaya ajja mu space. Kasaya ajja bwatu mu space. Tulabe bagamba nti no on air. Salaamu alaykum. Kwa mwasuze mutya yakulimisanga boda. I'm not going to give an excuse. Nsobola kutuuka mangu nga ndi stuck. Nenga nsagala kalubiriza ba boss bange. Ate nga ne kino kyenfunye nkyagala. Jukira nali ndowooza mmaze ebyokuzaala. I thought twakulemerangako naawe.
natuuka ekiseera ne ntunulira abaana bange manyi bakula speed. Natuuka ne ŋŋamba maama wange yali aŋŋamba Freda ojja kwetaagayo abaana. Abaana bo bakuze ogenda kwetaaga abaana kati nze mondaba taata wammwe yafa nali nkyali muwala muto 35 years. Naye nkuze mmwe mikwano gyange. So you're going to need friends. And abaana bo bagenda kuba friends. Mikwano gye ekyo kiwakanya right now naye nkugamba out of experience. You're my friends. Netunulira abaana bange nendaba nga mu myaka 10 egijja sirinaawo kasaba nayingira university sirinaawo naye nga ngenda sigala naye naye maybe I should also consider it. So that is how Papa came in. Bambi. So how has it been for you okuba kati nga ozzeemu okuba n'omwana ebbujje kale nga nalo bakuze because sometimes bagamba nti oba weerabidde byonna biwayitamu. Jjukira mbadde nsoma nnyo nga I was the number one student on Masemutya. Yes. Nga njize ebintu bingi on health, njize ebintu bingi on how to raise babies, njize ebintu bingi on how to connect with your baby nga mu tummy. Byonna bye saamanya in those days. Byonna nga bindi wa. Kwega nali ntuuse nga mpulira ndina musawo ataasoma. Naye nga mpuliriza nnyo information words. Okay. So when this young man came, nyangendeka ngatunyumya Papa, you're going to be great. My boy, ate when nalisagala nakunyumeza nalisagala nnyo mulenzi. Newe bangamba everybody around me, the girls wanted a boy from way back. They wanted a brother. My mom was like, Freda, omulenzi mwana mulungi. Mama sagala, I have reasons why I didn't want boys. Nangamba si buli mwana mulenzi tajja n'ebizibu bye oba abeera akyankalanya. Yes. Abamu gwe tolaba gundi taata wo yali very resourceful to your family. Yali mwana mulenzi. So Katonda akugerera bugerezi abaana baffe tubasabire nnyo. Katonda akuyamba buyambi omwana n'avaamu. So you never know where yours will be. So teweevuma mwana mulenzi. Gwe muzaali kale omumpe. Taata we nga ayagala mulenzi naye nga yeebuzaabuza nga yeerabira nti yaŋŋambye nga yenna ajja nga nyagamba my son will be. Okitaba Rarely would he say my daughter, my son will be. Mikwano gyange nagyo giwira baagala son. Kati because nawira nnyo omulenzi then ngenda okebera mu scan nga mulenzi. Actually nze ndagamba ne wa scan nomanyi nti ninganga alabye nti kalungi. Nanga Freda ngo idedi saidi sharp. Kubyeze esatu. Wow. Idedi saidi sharp. Ninga alabye akalenzi akantu kano. So kati nange bwe kyajja n'enkyembracinga. Bambi. Kati bwe kyafulumira ddala n'enkyagala nnyo. So do you think tunafunayo chance okuzzaawo ku mpewo? Lwaki? Okudda like, you know, okola? On TV? Yeah, mainstream. So. No, I don't think. Banange, there is a lot of talent out there. So tosobola kwesiba ku bannobooti. Tosobola kwesiba ku bannobooti. Uvaayo leka abalala bakole. Okay. So what's the way forward? Kati nazze into childcare. When my boy came, the love we had, because I gave myself an entire year ng'ogyeko ne ya pregnancy, natuli fembi. Twabondinga nnyo, love y'abaana n'ejja nnyo. Nze natuuka ekiseera, jjukira nabanga nnyo ewaka. Natuuka ekiseera nga ku social media wensanga baby straight into the gallery. Every baby ne batugulawo kati bakyalimu. I have bana ba social media bino bi group ebiweereza ebintu. Ekifaananyi bwe kigwa mu gallery nga deleting immediately nga njagala mu baana. So nekizza even my days back ng'omwana, I was so much into kids. At school, at home, back in the village, I was so much into kids. Naye kati bwe ntandika omwana ndaba atandise okukola ngamba okay, now what next? Am I going to stay at home? Ngamba I'm not going back to employment. I'm going to do what? Tekyanzijira mu bwongo kuva dda mbu I'll get into child care. Si kyekintu ekyandimu ennyo mu bwongo, but naturally I love kids. So ntuuka ekiseera ngamba naye ndabika nsobola okulabirira abaana out of fee. Nina ebintu ebimu biba kitone. Wali osanzeko omuntu ng'alina ssente naye ng'omwana we tamanyi mulabirira. Yakituufu. So mama wange yalina omukono gw'okukuza abaana kozi bamuleetanga abaana. N'abakuzeemu nga baana bavudde mu myaka 10 naye nga zze ng'ali bubi n'ogenda okulaba omwana nga kirabika bulungi. So omukono ogwo nagutwala ku mama wange. Nange manyi okulabirira abaana. Gye nkwetera abange. Manyi okulabirira abaana naye ngamba naye there is a deficit. Abazadde bangi bayingidde, abakyala bangi bayingidde into the workforce. Naye ate family zirina okustandinga. You know? Tugenda kuzaala abaana kubanga tubeeta. Ate kye kyatutonderwa kuzaala. Naye ate nga tulina okukola tukolerera abaana abo.
so omuzadde agenda atya okukola ng'ali sure nti omwana we ali fine. Tukira tuli mu time ng'abaana bangi tebakyagala kukola bya waka. N'abamu abaagala obbikola babikola lwannaakola passion. Twafuna abagenda ennyo ebweru. Space eyo yajja. Kati abaana okubakuumira n'okuba emitwalo 15 baabikoowa. So bangi bagenda ebweru. Ne tuba nga tusigazaawo abakola ewaka batono. Ate nga balina waswasi mungi. Aye ne tubeera naffe abakozesa abaana abo. Nga naffe we are not understanding. Omwana omufunye ali omu, omuwa ssente ntono, olina abaana babiri ewaka, kuliko bebbi ennyo, kuliko n'asuumuseemu. Kyokka ye mwana y'omu, tomuwadde amuyambako ku mirimu. So she's taking care of the babies, she's also doing all the chores. Ate n'okomawo n'oyomba nnyo abalina kyatakoze. Okitegeera. So ne tetubawangaaza, banyiiga ne ba-revenginga ku baana abali innocent. So ne manya nti omukyala agenda kwetaaga partner in care. And people are willing to do anything for their children. True that. Nengamba, I think there is gap here. Ngenda kulera abaana. Nakwata essimu ne nkubira mama wange. Ngamba omanyi tulabika ngenda kulera abaana. Ne nkuba netandika ne mpata peni netandika, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this, this is how I'm going to do it. Ne musomeramu ne mugamba nina ne plan y'abaana Kawere naye nagamba abantu bamanyidde ku baana. So let me first push this. The other one will eventually come in. Nenebuuza ku nekubira Newton. Omuka Newton, I have this idea. Nakamba good. Kati mbanja omba nakaba kusimu ne mama. Mukwano gwa Aida nkubira. You know Aida. That's solo. Yes. I had a dream about you. Naye omwami wange ngambye nneme kukola ki? Butakubulira dream eyo. Because Katonda tebera innocent. Nangamba mukubire. Nga it is around the same thing. Nangamba nti yansanga ku street. Nabuuza olagawa. Mbunagudde wedduuka ly'ebyokuzanyisa by'abaana waliwo aleese kati ngenda kulonda munde. Nangamba lwaki ogula byokuzanyisa by'abaana? Kola abaana, labirira abaana. Awo wennyini olabira abaana osobola okuteekawo ebyokuzanyisa byabwe. So it came at a time around not more than 5 minutes. Ngamba kusimu ne maama. Nga ne maama ngambe it's a good idea. Nengamba how can it be a coincidence? It can't. It can't. Nemugamba ailo gambye eki? Nangamba wallahi mukama ngambye ogenda kubeera mu bitundu byawo Ntinda, Najjeera, Kisaasi, Kulambiro, Kyanja. Wow. Ate nno ng'ali serious. Namulemerako nemuga aida okikakasi. Ate saayogerako ne. You know? So nengamba it can't be a coincidence. Kati Ramadan was fast approaching. Kati nengamba kanti we mukama. I would wake up mu Ramadan yonna. Come and show me a way. I'm convinced I think I can do this. I know I can do it. Katibula wamaku. Ndaga what to do next. That is how Nanaville was born. Nanaville lyoli jawa kitegeza. Nanaville. Nanny. It comes from the word nanny. So when I ended up registering, I was talking to my lawyer. I want to register a company. Nenjagala trade name. That's what nyambako to come up with a company name. Then netutandika trade name. Nemuwamanya mangi nga bogamanyi the castle, the nanny, blah blah. Kanemuweereza n'agayita munanga njagala ga forwardinga to URSB. But URSB kyekola etunula mu list ekitekamu erinnya netunula mu list ne bagiwa long list of names ezifaanana. Kati yo ne kugamba ino terijja kola. Kananga before I even bother to do, because yali yakola yoko mu URSB kati nakola law firm here. Before I even bother, let's think together. We can get 2 of these names and we combine it. Nafuna muli mwe nalingambye the nanny. Nangamba how about nanny eno netugijjamu akagamo nga kali unique because it is very good to come up with your name. Because hardly will you find a word nga abantu bagikoseza abakola something similar to yours. Little Todd is a general name. So you have to come up with something new. So netudira nanny, netujigatako Ville. Ville is like a city, a beautiful city. Nanaville. We are going to have our own home, very posh. I want a White House. Kubana. There is a White House, Kubana. No matter where you can bagera kuja bajikwate kote babanda love with which I wandike you don't go to banaba. So nagamba this is what I think.
immediately bwe yakyogera nenkibayinga Nanaville. Nanaville. So netulondayo nange nenondayo amalanga asatu naye neŋŋamba eriyo ndowooza lisinze. That is how we came up with Nanaville. Neneewa emyezi nga 2-3 nga setting up at my pace. So 1st August we opened officially. This year? Yeah, this year. 1st August we are making 3 years. 3 in about 3 months. Sorry, 3 months in about 2 days. Oh wow, how is it going? I have the first client, Mark too. You're a CEO. We have some friends on first day. That is 1st August. We had 3 babies. Oh wow, just like that? 2 from my friends. Twalina parent yatwesiga nnyo n'omwana we nagamba. He came ate nga mwami yagala omwana. Tagaze Farida ndabye bulabika video ku TikTok. Omwana wange Farida mbadde mulaba on social media. Omwana wange alina okubeera awo. Nangamba tinesooka nakujja kulambula. Nyankule simu on Wednesday. Nangamba on Friday I'm bringing my boy. Wow. Kumacha. Gamutusiza. Obeerawo ddala gwe. Mbeerawo. Of course, Waba Wenvao came sana, but I have a very good manager. She's very, very responsible. So mbeerawo most of the time. Because when I have a meeting, I have something to push, but in the evening I have to make sure parents never chima. So ebintu ebirala nabyo bikwatako era eby'abaana. Nina caregivers and my caregivers, teachers and nurses. Oh, that's nice. Then never assistant caregivers. Kati bano bebalina love. The first thing I look out for when I'm employing, your love for children. Zijompa omulimu nga njagala abaana. Bubu. So twakikolanga a nurse ali familiar with omwana asobola okutegeera immediately temperature y'omwana ekisakaana kano kakali very low now. It's not right. Yeah. They communicate. So we wanted to bring something ng'omuzadde omutima gwe gumubeera wamu. Era most parents abandisha abaana ndalo oyo taate yasooka the first client. Yangamba Farida, I'm bringing this child 30% because of the center, but 70% because of you. Yeah. Omwana wange mukwasiza gwe. Nshendaba. And most of them were batebagamba. Your remark ye kulekawa. Ojuulira. Make sure omwana oyo ali safe. Okitegeera. Omwana ali safe. Olumuzadde najja nagamba Farida omwana aganye bava ku bbeere. Naye njagala mukuleetere wano abeerewo ebbeere aliveeko. Oli najja nagamba agaanye okulya. Tugezezzaako alemedde ku bboto agaanye okulya emmere. Nga ye ayagala ky'oba omuyambako. Oli najja nagamba agaanye okwavula, okuyimirira okutambula. Tuwezezza omwaka naye agaanye okutambula. Kuga every parent has their own challenge. Ono agaanye okwogera, maybe tulo omusawo yatugambye engeri gy'abeera eka ewaka. Sana banne. Talina gw'alabirako. So take them to a community where they can so what are the challenges zosanzemu for these past 3 months? Challenges because hey, you can never be too good for abakozi. Kyomukama yakikola bannawe yakikola atya? Abakozi omanyi obeera ne key employees nogamba ono mufiirako, but oyinza okuteekawo environment because fe wali nabagambirawo from day one we are family. Ng'ekitugasse wano kiri ekintu ekibaana. But all of us are family. Ne bw'obeera scary kuget n'obeera cleaner. N'olaba omwana ng'akaaba. Sikusuubira kwongera maaso ng'okuuta olweyo. Stop there. Either tell the caregiver oba kukwata baby ono. Omuleeta omugambe what is it. Omucomforting okitegeera. Twegasse wano as a family ng'abaana bano y'ensonga eno. Yeah. Naye omukozi ogenda okulaba ng'agamba ate nabadde ngo bakubye bweru byayisemu. Naye akuwadde notice yaki. Either lunaku azze kugamba awo nti bankubidde essimu. Naye kirungi it hasn't happened to my key employees. Not yet. Okay. Mukama tukubagize. N'okumakinga sure nti omwana nga bwe yazze bwagenda. Omwana tumuta ng'amaze okunaaba amaze okufiidinga. Nga maama bwe kiba kyebase kuba bamanyi okuba kimanga beebase. Omusula busituze mu buliri paka mu kitanda kye ya muzaddewe. Kati nga maama bw'aba tazuukuse mu kkubo ne maama asula busituze n'ateeka mu buliri bwe ne yeebaka. Wow. Banange wayamba abazadde. Ne toli very expensive. Affordable. What is too expensive for our kids? Anyway. What is too expensive? Kubanga bannange
oyagala mwana nga mulamu waliwo omwana nga buli kadde aba tutava mu ddwaliro naye nga kiki caregiver ono yamulwaziza nebula nga mwana wali safe why not yes anything can happen naye fe omwana waffe bw'atuuka we have a weighing scale we have a thermometer first take temperature netukola body check make sure atali bruised because omuzadde asobola okudda n'agamba nti omwana wange namulese ali fine why does he have oba kakoyo oba alina bruise one so you have to do a body check. Wow. Then nemugenda nga monitoringa ku weight eyo yajja ali ku agaseeko batodde butozi are we feeding them well to feeding abaana bafe baana tebubabya bisebo biri obisanga yogurt hour nga byonna that's so nice but how have you kept yourself okubanga you're up there Farida oli ku bakyala abasooka waggulu ebe tubala have you kept nze nkubuulira you know tewali like okumotya your stardom okubanga tekuddukako tekutwala speed nkuzaayo eri some people are chosen by God and I've come lately mbadde bw'obeera weka when you take a break from so much noise and so many people nodde weka there is a lot of information that comes to you there is a lot of reflecting kyokola there is a lot n'oyogerako ne Katonda wo ogenda okulaba nga you're not an ordinary person okusinziira ku Katonda by'akozesa oba by'akola mu bulamu bwo you're not ordinary yeah so ate ekintu ekiri ordinary ekitali ordinary ayi naawe tokijaajamya tokijaajamya naawe kikuume ng'ekirabo ekyo Katonda kye yakifuula kikiri ekyobola you hardly see me mu so many crowds because crowds nazo zitwala energy you don't know what to expect from there. You don't know who is waiting for you there. Yes. Really, you see me. Simbo nema chidobachi, but I also believe in scarcity, creating demand. Ofuna mebwentu n'abantu bagala okulabako. Nebwe buli kaseera you're here, you're soda. Try so much for these things. Right? Even ebintu biva wa Katonda. True. Say never, I don't try too much. I don't. Are you alone? I don't think I'm a loner, but I'm an introvert. Okay. I'm an introvert. Njagala nnyo okubeera byange. Mulenyo. Sibeera lonely nakati ne bwembeera bwo nze naliri olubuto. Namala emyezi egisukka mu 7 in my house. Nga siri bothered mbundi nzeka. Ng'essimu yange evuga netunako ne ngamba I don't want to talk to this one and you take away. Nze nsalawo who to talk to. Nze nsalawo oba nkukwata oba sikwata. Nga sagala any stress coming from outside. Nenzuka nentekako Netflix. Bwenjikowa nenebaka nenzuka muwala wange. Omwana wange yanjagala ku lubuto. Ani? Muwala wange wewaka. My helper. Nze nga nzuka saawa. Ku emmere nga izo gyetanga ku 2 mu kitundu nga akutegekedde. N'aleeta kino fruit, kedo, emmere, chai, juice byonna. Actually yampanga buji. N'abiteeka ku mmeeza. N'agenda nga tanzukusa agamba biwana azukira ananya oba nzukuse nnyaga nawoze nenjako byendidde nenaaba nenteekako ku TV negenda ku simu TV nenjivaako nga siri nabanga wakati go see a doctor or go visit my girls at school because nze ku by'abaana I don't delegate nagenda nga n'ebbuto lyaye nkusomera naye nga abeeno bagamba Farida ayirubuto kubanga bawulira Kasuku ng'ayogera Farida ayirubuto actually Kasuku agenda okwogera olubuto lwaye nga lwakula dda nga lukulu nebuuza Kasuku yajewa information naye nakitegeera luvannyuma nnyo nga maze n'okuzaala ngamba wamono yamugamba ani yamugamba ate kewakana nange namubuuza nga simanyi mbuye nekewakana naleka yamugamba omumanyi olimba njamukubuulira kukaka ani oyo ayinza okuba si yeye naye waliwo omulala bamuyita akaita Canada they sit in the same hangout oh yeah but that is much later bangera yeyogera ne Nega nali byange then the room ya Canada nejja ndi mu buliri bwange letwagana kifaananyi ngo checking out aboogera ne boogera Farida akadde efo kyeyo Farida ensemo tebamanyi nnaku yaffe aba abaana nze nange nkyali UK nalemeddeyo nakulabye abaana ekintu kye Canada mukwano gwange yali agenda Canada twamuwerekera ku airport
Kati, you know how you saying goodbye, mukubyo bifaananyi awo biki. Kati ng'amaze n'okusettlinga amaze okutuuka, ampeereza message nga mumanyi tayagala babloga bawano. Nga kati kankulage nti babloga bano bakataala. Nzikiriza mpostinga ekifaananyi kino. Tekyali mbukiraga olubuto ate nga was heavy. Yes. Kuba nali neesigabe bwe nti ku mugugwe. Ne mugamba cause her TikTok ali only on TikTok. Her TikTok ngeyina less than 1,000 people. It's a small account. Nobody's even going to be bothered. You're posting ekifaananyi. Kyatambula. Nakiraba ne gamba kino kikaline nikagenda kulaga. Naga ayina caption gye yateekako n'agamba oba yagamba see you. Oba ayina ekintu kye yateekayo naye nga ayina gw'atega. Era nga bwe yagamba kankulage nti babloga basiru. Ngenda okulaba ekifaananyi nga kitambudde. Agenze ku kyeyo. Ensi emulemye. Kale olekawo otya TV. Ne boogera ebintu. Ne ngamba Eva. Akafaananyi ko nga katabusi. N'afuna ne following. Ennyingi okuva ku 1,000. Bambi. It was less than 1,000. Awe nategeerera nti Uganda just come up with something. Nze ndi waka mu nnyumba. Njuka nakubeerako ne mugamba wange Canada egamba ati ali eno ndi mu Canada naye ng'ensukale tuseka. So Fade, how can you describe yourself nga tuwumbawumba? How do you describe yourself? Because kati gwosinga okwemanya ffe tukumanyi twogerako bwogezi kye tulaba. Ndi muntu atunuulira things from a distance. I don't react immediately. Ate bwe mba naakola ekintu sooka ne nkiwa obudde. Ne ngamba let me think. Neesiga nnyo Katonda. Okuva lwe nategeera mu Katonda njagala nnyo ankoze ebirungi bye sitegeera nange. Era mmanyi okutuula ne njogera nse when I'm talking to God. Nzijayo omukeeka kati nga bwe nali mu Ramadan bwe mbeera mu Ramadan I make sure nsoma gira tahajjud. I wake up and sit. Nene bika bulungi guli yange ne tuula kati ne gaa kati sawa yakunyumya. Onkoledde kino onkoledde kino. Wow. Abale kunjagala. Ne munyumiza ng'ogamba ali awo atudde. Naye alubulaga mu bandi musiru. Because eventually nategeera mu Katonda affe tali ate mu ddiini zaffe. It is how the communication. Yes. Bw'omutegeera. N'omanya ffenna bino bye batuteekamu eddiini. Ffenna omuntu eventually ali omu. Bino bye tweyegeza mbu ono yeguno. It is him. Ali omu. Wow. So nze engeri gye nnyumyamu naye ennyambyeko ku bintu bingi. Era ne wemba ngenda okukola any decision. Nsooka kugamba kino. Is it fair? Kinnyamba okyogerako tekinnyamba. Bwe kiba tekigenda kunnyamba. Koshita. Kita. Siremera ku nsonga. You don't stress. Your opinion everywhere. Because nze ntabanya abantu ku social. Wallahi nga yamanyi buli kimu. Yamanyi buli omu. How can you know everything? Yes, everybody, when something happens, everybody trusts me as an opinion. Even a little baby as young as Maktoum. Bw'aba akiraba ayinza okutegeera. Ekyo kibaddewo. Oba mupiira n'agusa. N'obegambo ne chole. They have their own idea yes. about that. Naye omuntu avaayo. Ye n'agamba ekya Farida kankyogereko, ekya Ruth nkyogereko, omuti ogwo ng'ogereko, Serena njogereko, ngende njogereko asikari oli. Oyo muwe ekitiibwa nze I respect people who do the things I can't do. Era ngamba mama. Respect in quotes. When do they ever do the things that concern them? How do you be there nga gw'omanyi buli kimu? How? Tosobola kunconvincinga. You know? Ate n'abalala babimanyi but they decide. Ekyo tekingattako. Bwe nnawa opinion yange erina beegenda okutawaanya. So to keep peace, I love peace. Yeah. Actually, I think Bombuza how to describe myself. I love peace. You love peace. Anything that brings peace away from me. Chovola nagamba ne olubuto lwange nokuza omwana nonga ndi in the right state of mind nga ndi peaceful asobola okuba nga ali peaceful. Era Allah nsaba nsaasira omwana nga abeere peaceful. Ajja kuba. I love peace. Ne bw'otandika okuyoma nga saagala. Ng'ogala. Ngenda kunzija ku mulamwa. Peace. Proceed. How do you protect your girls from social media? Like engageri craze and everything. Oluusi because namala nembawa essimu nali negambye tebajja kuba na ssimu until 6. But it is hard to keep our phones mulembe guno. Because mu COVID twafuna ekizibu eky'abaana okutandika kati okusoma online. Yes.
kati you can't stay away from true. giving them a phone. So nabawa essimu nga basoma nga omu alina laptop omulala ali ku ssimu. Kati ebintu ebyo babirabe rules. Kati n'essimu yaabwe gye nabawa eriko my TikTok. TikTok yange bw'okwange nina okwabwe kweri. Ate bamanyi no gigendamu ne berecordinga. Naye ogenda mu ssimu yaabwe n'ogenda mu draft mulimu gundi nyeegi but they cannot post anything. Wow. Era lumu nagamba balumu kiri basimatuka. They have been so careful. Obasanga bali mu byabwe ne bekola obukolomoni ne betekako obuntu butatu. They use those effects. Babikomyawo. Nga bwe nkugambye nti I'm like my mom. I'm raising them traditionally. Yeah, I love that. And I hope it's good. But I'm also exposing them somehow. So we talk a lot. Amen. Talk to your child. Because omulala namukwatako kwogera naye agenda mugamba ye byayagala. Ate nga gw'olina byayagala omwana wo amanye era atambuliremu. So we talk. Wow. We talk. With the first talk we had about periods. Essomero lyabwe basomera ku Hillside primary. Kati essomero lyabwe omwana watuuka mu P5 alina okubeera ne pads whether they are in their piece or not. So batuukanga mu P5 nga balina okuba ne pads. Kati lumu tugenda okushopinga bebeewandikira list yaabwe tugenda okushopinga. Actually kati ennaku z'okumanya bakule kati bawandika list yaabwe nemanya how much. Ne tugenda mu motoka ne nsigala mu motoka ne bayingira supermarket they shop sina muse. Then they come to tell me mommy the bill is this. Ne nyingira ebiseera ebisinga nze nkosa simu nsasula. Ne nsasula sikyagala kuba bembejja. Twala kwaberenga gwe bakolanga kubembejja. Benga mama buli kimu yakireeta mukazi watu n'alamba sokisi n'alamba ye kikazi kyatu Allah kuwe. Akiwe bambye buwangazi kikazi kyatu. N'abanga alamba ne tuyitawo ne tudduka olusi ne tubirinnyamu nga twegoba. Mama baffe. So mbadde nkugamba how I prevent them on social media. I tell them because the other stories empuze bampandiseeko ne mbayita ne bagamba have you seen this? Mami what is it? Gamba ono agambye nfudde. But nfudde. Bamanyi n'okutambula ne bagenda. Why do people do those things? Aliya what? But mami, are people mad? How can you say that? Waliwo omwana yagenda yasooka n'awandiika Briella afudde. Ku TikTok n'afuna a lot of engagement. Kati ndowooza bo kibasanyusa kasalaba nga abantu bakomentinze nayisawo ennaku nga bbiri najja Farida afudde mu accident. Kati ye nga kyayagala abantu bajje bakomutwego obwongo bwe tebusobola mugamba nti waliwo omuntu agenda okulaba message alina pressure alina bw'ayita Farida azirike. Kati ye obwongo bwe tebusobola mugamba ekyo. Kyova olaba nsaba nnyo Mukama waba atuwa ebintu awe gwe atulaba omwoyo gw'okuddaawo n'olowooza akuwa amagezi ag'okulowooza before you do anything. Because abaana bakola ebintu. Anyway, we don't know how to tell them nti ebintu ebyo eventually they're going to catch up with you, but now oyinza okuba tokimanyi n'abakigamba olaba nga bba abasibe kubanga gwoloza oli mugezi. Naye the things we do bigenda tukosa nnyo bambi on social media nnyo. So abaana bange njogera nnyo nabo and I make sure okubalaga nti ensi erimu obulimba bwe ndaba yaako obulimba okubalaga ensi bweri ne bwe ndaba omuntu ng'ayogedde nnyo ebitakwatagana you see never be like this person nkaba playingira never be like this person. Oluusi nsanga omuntu oba oli very motivation and inspiring nga ndaba mulimu message ey'abaana ba youth I download it bwe bajja nga nkabateera ku WhatsApp yaabwe because balina those WhatsApp groups mwe basomera nga nkabateerako nga ladies listen to that. Eranga bakawuliriza. So ebya Katonda you can't say they're going to come out perfect or the best. But you're playing your part. Yeah, you're doing your part. But I need to Makutu. Your daddy. I need daddy Maktubu. Yali. Omwana oyo miracle baby. Miracle baby. Omanyi bana bali ba miracle nga tomanyi nawo olubuto gye lwava. Ng'onywedde lunywi. N'ozuuka ku majjano okusimba n'ogende w'omusawo n'agamba oli lubuto. Naye fadde. Ye papa. Badage miracle baby. So fadde gatumba umba. Miracle baby. Tuweyo like a girl child. Message gye omuwa to take home. Girl child darling. Calm down. Go slow. Ense n'ogiraba. We have a lot of time. Fena tewali amanyi diwo n'ogenda
bw'ogenda okuva mu nsi. But as long as tumanye era tusobola kweragajjalira. So slow down on the world. Ensi yagendako mpola kikwano. Ensi yakugendako kitono nnyo. Abaana bangi abagenda okufuna ebizibu kati space bagigulawo kati va ku biri ebyaffe twabeerangako kati omanyi gundi akola ki. We have monitoring spirits. Mufa abantu. You know, nti oli eyo you're a nice person, toyina gwonyiiza, but there is someone who hates you because ekyo. I know. Toyina gwonyiiza. I know. Someone is going to hate you because abantu bakwagala, right? Someone is going to help you because you've excelled. I mean, is going to hate you because you've excelled at this. Yeah. So they are on social media, they are watching you. They are watching you. I'm in my own world. We can't fail. We can't stop doing what we want to do, what we are supposed to do. But also, calm down. Be conscious, yes. Tokola buli kimu ng'ogamba, life is about to be lived. Be careful. Calm down. Stop pushing nnyo nsi kumanya. Ensi ejja kumanya when they want to know you. Ate ke kumanyire ku bintu by'okola ebirungi. Naye ebyo ebyo bigenda kudda bikukyankalanya. Anange, wow. Thank you so much, Fade, for your time. Thank you, darling. Owe nakunzikiriza. Nze gwe wange. Fade babiri. Bali kuma mutindo. Mukama mulungi. Thanks for raising your kids. Mukama mulungi. Teweeragala jjalidde. Ruth olemedde ku mulembe. I'm inspired. Oh, then naawe shalaba naawe bwoli. Nakawe just one year and look at you. You're looking so beautiful. Kulaba ng'olina ekiwala kyo on your video. Yeah. Okwezaalira abaana baffe nga tukyali Mukama. Tulina abaana bagende nga basinga saazaala mangu then ne nnyingira mu bino ebyamataala nga sizadde wasinga ndiko. Ali kati kyandiko kipapyako kati wano. Kati makutumula wezzo omwaka. Buli omu nno kyakugamba mumanyira. Mukwano tolwawo Fade. Mami no yaŋŋamba omwana muweeyo kati anaazannya nani ne alina banne ku Nanaviiri. Ate batuke cyane badde ewaabwe. Okitegeera. So kaakati kati kano kabanga okalaba kano oli ku Nanaviiri. Funa waawe abalongo. Abana ye business. What bogamba? Bwekino okuba tonight. Kuba kati tusuke tugende. Ewa. Today what Dr. Akabede. And oli miracle baby. Ati aizo tu miracle endala. Banange mubeere bulungi until next time. Bye. Obula Fade.